Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda balungi, babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu, akakubo akatono akatuzzaayo ewa Kitaffe. Era nga ku kakubo ako kwe tusanga omuyambi, Omwoyo Omutukuvu. Bino bye twogerako bya mmeeme. Abatambulira kakubo ako mmeeme, si mibiri. Mmeeme yetambulira kakubo ako, era omuyambi Omwoyo Omutukuvu ayamba mmeeme. Era kakubo ako emmeeme kwe zitambulira, emmeeme nga bwe zijjudde kakubo ako, n'abaana ba Isirayiri bwe bajjula mu kkubo nga bava e Misiri nga bagenda mu nsi ensuubize. Kati naffe buli kye tulaba mu Bayibuli kyogera ku mmeeme, kigendera kuwangula mmeeme. Biri mu ngero naye ng'ekigendererwa kya mmeeme. Naye nga buli omu agenda kutegeera nga ekipimo ky'Omwoyo wa Kristo ali mu ye, nga bwe tukiraba mu Befeso 4:7. Ffenna tetugenda kutegeera kye kimu. Kigenda kusinziira ku bukulu obwa Kristo ali munda mu ffe. Era omuto ajja kutegeera ng'omuto, kubanga omuto ajja kunywa amata, ate omukulu ajja kulya ennyama. Ekigambo kya Katonda ye Mwana wa Katonda, ye Kristo, era gwe mugaati gw'obulamu, ye mmere. N'emmere eyo erimu amata ag'abato agoogerako mu Peetero ekisooka 2:2. Amata ag'abato nga naye mata ga mu mwoyo, nga bwe tukiraba mu Peetero ekisooka 2:2. Ng'abaana abato tuyaayaanira okufuna amata ag'omwoyo gatuyamba okukula. Era nga bwe tulaba Pawulo bw'ayogera, tulaba Pawulo mu Bakolinso ekisooka 13, osobola okutandikira ku lw'ekkumi paka ku lw'ekkumi-n'ebbiri. Bakolinso ekisooka 13 olw'ekkumi paka ku lw'ekkumi-n'ebbiri. Ojja kulaba Pawulo yayogera n'agamba nti ekyo ekijjudde ekituukiridde bwe kinajja, eky'ekitundu kigenda kuvaawo. Kati Kristo gy'akoma okukula mu ffe, mu bujjuvu bwe bw'anajjula ekitundu kivaawo. Kubanga bw'abanga tannajjula mu ffe tumanyaako kitono, naye bw'ajjula mu ffe tumanya mu bujjuvu. Nga kye kitegeeza nti bwe tubeera abato tujja kutegeera ng'abato era tumanye ng'abato, naye bwe tunaakula eby'obuto biryoke biveewo, tubeere ajjudde mu bujjuvu Omwana wa Katonda. Oyo y'agenda okukwasibwa obusika, omukulu akuze paka ku kipimo n'ekigera kya Kristo ekyogerako mu Befeso 4:13. Kyova olaba ye Pawulo yayogera mu Bakolinso ekisooka 13 tandikira ku lw'ekkumi paka 12 awo. Pawulo n'agamba kati nga mu lw'ekkumi-n'olumu, Bakolinso ekisooka 13:11, Pawulo n'agamba nti bwe nali omuto nali ntegeera ng'omuto. Buli kimu kye yakola kutegeera kwogera ng'era abikola ng'omuto, naye bwe yakula eby'obuto ne bivaawo. Bino ayogera bintu bya mu mwoyo. Aba ayogera bintu bino bya mu mwoyo. Era nga ki kye tumanya? Nti gye tukoma okumanya tuli mu kumanya Kristo ali munda mu ffe. Kati buli kintu eky'omwoyo ky'omanya oli mu kwetegeera Kristo ali mu ggwe, oli mu kwetegeera nti ebitonde byonna birinza okulaba Kristo ali munda mu ggwe. Oyo ye mulamu, y'abeerawo emirembe gyonna. Guno omubiri ne bwe guteekebwa mu ttaka, mu nfuufu, oyo ali munda mu ggwe, ekigambo kya Katonda ye ggwe, ye Kristo ali mu ggwe. Kitaffe bw'atyo bw'akulaba, bamalayika gwe balaba. Era buli lwe twogera ku Kristo tuli mu kwogera ku ggwe, kwetegeera ky'oli munda, ng'ogenda kutegeera nga naawe w'omanyiddwa. Nga gy'okoma okutegeera bino ogenda kutegeera nga bamalayika bwe bakulaba, nga Kitaffe bw'akulaba, ky'ogenda okutegeera ky'oli. Kyekyo Pawulo kye yali ayogerako mu Bakolinso ekisooka 13 olw'ekkumi-n'ebbiri, nga ggwe oli mu kutegeera nga ggwe w'omanyiddwa. Kati oyo akuze paka ku kipimo n'ekigera kya Kristo, oyo y'agenda
yagenda okuweebwa obusika, ye mukulu. So ng'omuto taweebwa busika. Bino byonna baabyogeranga naye nga biri mu ngero, kubanga nga Yesu bwe yatugamba nti ebigambo bigenda kwogerwa mu ngero okuswaza abagezi b'ensi eno. Batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera. Naye Yesu n'agamba nti gwe oweereddwa, mu Luka 8:10 n'agamba gwe oweereddwa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Abalala batunule nga tebalaba, bawulire nga naye tebategeera, kubanga buli omu agenda kutegeera ku ddala lya njawulo. Omuto ajja kutegeera ng'omuto, ate olwo atannazaalibwa, kubanga tuzaalibwa n'obuzaalibwa ogwokubiri mu mwoyo, kubanga Yesu yayogera mu Yokaana 3 tandikira awo olwokutaano. Yokaana 3 tandikira awo olwokutaano, okuggyako ng'ozaaliddwa amazzi n'omwoyo tosobola kuyingira bwakabaka bwe. Kati waliwo okuzaalibwa, waliwo ate n'atannaba kuzaalibwa. Omusuubira kutegeera ki? Era atannaba kuzaalibwa ogenda kuyimirira naye nga muwakana ki ky'ategedde? Ekikulu tambula butambuzi, teweenyigira mu kuwakana, kubanga ky'alaba tokiraba, ky'otegedde tannakitegeera, kubanga bino byama byakwekebwa. Byakwekebwa era buli omu tagenda bitegeera kiseera kye kimu. Bagenda kutegeera mu ngeri ya njawulo. Olaba ne Yesu yayogera, yali ayogera n'agamba nti, bw'olaba nga mu Yokaana 13:7, Yesu yali ayogera n'abagamba nti byakola mu kiseera ekyo waliwo abatagenda bitegeera, naye balibitegeera. Buli muntu yenna gw'olaba n'agamba ebya Katonda abiwakanya n'akola ki, akaseera gye kali balitegeera. Njagala nkubuulire nti mu kaseera kano abo bonna abali mu Geyeena kati bategeera nnyo Katonda, era bamanyi nti wa muwendo, era bamanyi nti ekigambo kya muwendo, bamanyi. Tunuulira omugagga n'omwavu. Yesu be yayogerako, omugagga n'agenda mu Geyeena, omwavu n'agenda mu kifuba kya Abulahamu. Naye omugagga bwe yali mu Geyeena n'agamba nti kale basindike ku nsi, omuntu agende alabule baganda be. Ne bamugamba ku nsi waliyo be bajja okuwuliriza. Bwe baba tebabawulirizza, ne bwe banaasindika omuntu n'ava mu ggulu n'agenda, era tebajja muwuliriza. Ku kaseera ako omugagga yali mu Geyeena, kati yali ategeera ebya Katonda. N'ebyayogerwa mu nsi by'ataategeera mu kaseera kali, mu kaseera ako yali abitegeera. Kati Yesu kyeyava yagamba mu Yokaana 13:7 nti mu kaseera ako byakola tebabitegeera, naye bajja bitegeera gye bujja. Olwaleero tugenda kwogera ku bubaka obw'okkula mu mwoyo. Twogera ku kkula mu mwoyo, si mu mubiri, mu mwoyo. Okkula mu mwoyo, era tuba twogera ku mwoyo, tuba tetwogera ku bintu bya mubiri. Kati okkula mu mwoyo olina okumanya nti kubeera munda mu ggwe, si bweruwo, kubanga ensi yeeraze ab'ensi nti ekkula mu mwoyo, era abamu kye bayita okubotola, kye bategeeza nti oba ekyaki obuweereza ne bukula nnyo, ne bazimba essomero, pasita n'agaggawala nnyo, ne bazimba kyaki empya ennene, oba ne bakola n'amatabi. Bamanyi kwekkula mu mwoyo. Pasita n'aba omugagga nnyo, omwana we n'asikira obuweereza, n'omuzzukulu we, kweganga bwe buweereza batunula ne bagamba obwo bwakula mu mwoyo. Nedda. N'ekigambo okubotola kya mu mwoyo. Okubotola bategeeza kusaba ssaalayo neeyitawo n'etuuka mu ggulu, n'ebotola n'eyita mu ebyo byonna Sitaani by'atadde mu bbanga okulemesa essaala, naye yo n'ebotola n'eyitamu n'etuuka mu ggulu, kwe kubotola okutuufu. Era bwe tuba tukula mu Kristo, ekyo kye kigendererwa. Omuliro gugenda kwakamu ffe gube ng'empagi, gwokye gutuuke paka waggulu, gwokye amaanyi g'ekizikiza, ab'amasaza, ab'obuyinza, abafugira mu bbanga mu bifo ebya waggulu, omuliro gwo guyitemu. Ye Kristo akula mu ffe, ye eddoboozi lye liyitemu paka ewa Kitaffe.
kwe kubotola okutuufu okw'omu mwoyo. So ng'ensi yo eyogera okubotola emanyi nti bw'oyogera ku kyalo ky'egindi n'oyogera pasita gundi bamanyiyo gundi, egindi bamanyi gundi ye yabotola, bo bategeeza kugaggawala. Bino bye twogerako bya mu mwoyo ate bibeera munda mu ggwe. Kati ye Sitaani ayagala omutima gwonna tugujje mu kwetunuulira nga bw'oli mu kkula munda mu ggwe, Kristo akula oguteeke wabweruwo. Otandike okutunuulira ebiri bweruwo ate ggwe nga bw'olina kwetunuulira munda, kubanga byonna by'ogenda okutegera biri munda mu ggwe. Kristo ali mu kkula mu ggwe, ayagala weetegeere nga ye bw'akumanyi, nga bw'akwagala, ng'eggulu bwe likumanyi. Ekyo Pawulo kye yali ayogerako mu Bakolinso ekisooka 13:12, nga byonna bye tweyogerako weetegeere ky'oli nga ggwe bw'omanyiddwa. Bantu ba Katonda abalungi, twogera ku bubaka obw'okukula mu mwoyo. Si buli muntu eyayatula n'agamba yakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we, si tteeka nti buli ayatudde bw'ati agenda mu ggulu butereevu. Bw'oyatula obeera olabye ekkubo. Yesu yakyogerako mu Yokaana 3:3. Bw'omukkiriza obeera olabye ekkubo, naye oba tonnayingira, naye ekkubo oba olirabye. Era tobeerawo n'ogamba olw'okuba wayatula kati walokoka kyaggwa ne weeyisanga wonna bw'oyagala. Nedda. Bangi nga baamanya ku Yesu Kristo ne basaba n'okusaba ne banoonyaako ne Katonda ate ne batuuka mu Geyeena. Njagala kukubuulira nti Safira ne Ananiya baali bamanyako Katonda. Sigamba nti abaamumanya tebasobola kugenda mu Geyeena. Yuda Isikaliyooti eyali amu Mukama waffe olukwe yatambulanga naye buli wamu misana na kiro. Kati lwaki twogera kukula mu mwoyo? Nti okukula mu mwoyo bwe tukkiriza Yesu Kristo kuba kuzaalibwa, obeera born again. Naye ekigendererwa kyaffe si kya kuzaalibwa buzaalibwa wabula kuweebwa busika. Kati we tuzaalibwa tulina n'okukula paka ku kipimo n'ekigera kya Kristo mu bujjuvu bwe, oyo yaweebwa obusika. Ekyo kye tulaba mu Bagalatiya 4 okuva ku lusooka paka ku lwokuna. Tulina kusooka kukula paka ku kigera tuweebwa obusika. Obusika bwe tuweebwa Kitaffe atuwa ye kikyali. Atuwa okumanya okukwe. Kitaffe ye tatuwa bintu nga bino bye tulaba eby'ensi, nti obusika nga bw'olaba ku nsi nti omusika bayinza okugamba oba muzaddewo yalina ennyumba oba emmotoka oba yalina eggaali oba yalina bintu nti kati biibyo babikuwadde ne babibala. Kitaffe by'alina si bye bino ebikwatikako n'engalo ate ebiggwaawo. Kitaffe ye akuwa ye kyali amagezi ge, okumanya kwe, okutegeera kwe, okubikkulira kwe, obeere ye kyali, ye abeere mu ggwe, obeere ye mu bujjuvu. Bwe busika bw'atwagaliza. Waakuwa okumanya kwe, okutegeera kwe, amagezi ge, ye kikyali. Olwo osobole okutuula mu ntebe olamule naye ng'amagezi g'alina g'olina, okumanya kw'alina. Kubanga ebyo byawa Kristo mu bujjuvu. Y'ensonga lwaki ye Kitaffe yasiima Kristo abeeremu obujjuvu bwa Katonda bwonna. Nga bw'olaba Moridekaayi bwe baamuwa obuyinza, kabaka n'amuwa ekyambalo kye, n'amuwa siiru eyalibadde nga sitampu, n'amuwa endogoyi ye. Nga Moridekaayi bw'awandiika ekiwandiiko, siiru gy'ateekako oba sitampu we kibatuukako temubuuza oba ani awandiise, kuba mulabako sitampu ya kabaka. Siiru kaali kabonero akatulaga kiki Kitaffe kyawa omwana we, ate ng'omwana we naye ekimuweebwa naye kyatuwa. Kati y'ensonga lwaki tulina okukula paka ku kigera n'ekipimo tuweebwe ekyo. Obubaka bwe twogerako leero bwa kukula mu mwoyo. Era bino ebigambo biwulirize ggwe nga gwawuliriza. Tokitwala nti olw'okuba muli mu kuwuliriza bangi oba mutudde wamu oba muli basatu oba babiri
kiwulirize ggwe nga ggwe kuba kyokkiriza ne kiyingira munda mu ggwe kye kigambo ekiramu ekiri munda mu ggwe. Kye wakkiriza kye wategeera omulabe ky'atagenda kubba, era kye wakkiriza n'okitegeera Omwoyo Omutukuvu kyakujjukiza, kubanga ye omuyambi alaba kiri munda mu ggwe ekyatuula kye wakkiriza kye kiramu. Era wabeera okukkiriza kwo kwekyo kye wakkiriza. Kati wuliriza n'omutima gwo otegeere ebigambo bino bibeere kitundu ku ggwe, osobole okutandika okweraba munda nga Katonda bw'akumanyi, otandike okumanya munda nga Katonda bw'akumanyi, bw'akulaba. Okula mu mwoyo nga bwe twayogerako emabega nti okula nga wolaba mu mubiri. Mu mubiri wano omuntu yenna okujja mu nsi tosobola kujja mu nsi nga tolina mubiri. Olina okuba n'omubiri era olina okuzaalibwa ow'omubiri. Okujja mu eno ensi olina okuba nga alina omubiri nga ggwe ye yakuzaala, era atalina mubiri tasobola kuzaala ku nsi kuno. Alina okuba n'omubiri. Kati ne mu mwoyo olina okuba nga wazaalibwa omwoyo. Ekyo Yesu kye yayogera n'agamba ekizaalibwa omwoyo guba mwoyo, n'ekizaalibwa omubiri guba mubiri. Kati tugenda kwogera ku kuzaalibwa kwa mwoyo si kwa mubiri. Era y'ensonga lwaki nga Yesu bwe yayogera nti tulina kitaffe omu toyitanga omuntu yenna kitaawe wano ku nsi, ng'ayogera ku bya mwoyo, nga kyategeeza nti omubiri teguzaala mwoyo. Lwaki ow'omubiri omuyita ow'omwoyo? Gwakitegedde totawaana kkaayana na mulala, kuba omulala ayinza okuba eky'omwoyo si kyanoonya, ye ng'anoonya birala naye ggwe oyagala kukula mu mwoyo. Gwakkiriza tambula ogende mu maaso, obudde buweddeyo, obudde buweddeyo. Gwe tambula olabe nti okula mu mwoyo oweebwa obusika, obudde buweddeyo. Tokkiriza sitaani kukukyusa kutunuza ku bintu birala, ekifo ky'okwetunuulira munda gwe okula okugenda mu maaso mu ggwe ate akutunuulize ku biri ebweru w'emmeeme yo. Tunula biri munda mu ggwe, kubanga mu kiseera kino bangi bali mu kulekebwa. Wabula banaategeera luvannyuma nga bw'olaba nti Rahabu baagenda okujja abaana ba Isirayiri okujja beetoolole Yeriko eyiike. Rahabu nga yabitegedde dda nti Yeriko bagenda gitwala, naye abalala nga tebamanyi. Looti ye yamanya, bamalayika ne bamugamba tufulume ekibuga tugende. Kati abalala baali mu Sodomu ne Gomora bo tebaamanya, naye Looti yamanya nti ekibuga kigenda kwokebwa, kigenda kusaanyizibwawo. Ne Nuwa bwe yali yamanya nti amataba gajja, era ye akaseera yamanya nti bano abantu balekeddwa. Ye akaseera yakamanya nga katuuse nga n'amataba tegannajja mu bujjuvu, naye ye yamanya mu ye nti bano balekeddwa, nga mu lyato tebaliimu, nga bali wala, ye yamanya. Kati ne kaseera kano bangi banaategeera oluvannyuma, naye amataba bwe gajja buli omu yali ku lulwe, teri yeekwatanga ku munne nti nnyamba, buli omu yali ku lulwe. Kati ne bino bye twogera biyamba omuntu kinnoomu ggwe, kubanga ggwe okuyaya n'okuli mu ggwe kulala, n'okuli mulala kulala. Omulala ekimutwala mu kusaba anoonya mbaga, mulala anoonya baana, omulala anoonya bugagga, mulala anoonya renti. Buli omu alina kyayagala kyanjawulo, mulala anoonya buweereza, ayagala kukola kyaki. Naye buno obubaka bw'abo abanoonya obwakabaka bwa Katonda, be bannannyini bigambo bino. Abo abanoonya obwakabaka bwa Katonda, abaagala okukula, Kristo akule mu bo paka mu bujjuvu bwe, oyo kitaffe gw'agenda okuwa obusika. Be bannannyini bigambo bino bye twogerako olwaleero. N'olw'ensonga eyo oyo atabitegedde, nannyini byo ye ajja bitegeera, kubanga buli ky'owulira Omwoyo Omutukuvu mu ggwe bw'aba mwali mu ggwe y'akunnyonnyola n'akuddiramu. Owulira kimu, ye mu mutima gwo n'akujjukiza kye wawulirako, n'akujjukiza kye wasomako, n'akujjukiza obujulizi bwe wayitamu, ng'olwo ali mu kakasa ekyo ky'owulira. Era w'owulira nga kitudde mu mutima gwo n'ogamba weewaawo ddala Mukama ayogera n'omutima gwange, ng'ayogedde kuva munda mu ggwe.
kati ekyo ye kyayogedde mu ggwe, ekyo kyayogedde mu ggwe, oyo atakkiriza nga ayogedde munda mu mutima gwo n'otakkiriza, kyekyo Yesu kye yagamba nti oyo atakkiriza gumaze omusinga, kubanga ye waalumiriza mu mutima gwo n'otakkiriza, olwo guba gumaze okusinga singa ayogera munda mu mutima gwo. Era oyo yenna akkiriza aba takkiriza kigambo ky'oyo gw'awulira ayogera n'amatu, wabula aba akkiriza ekyo ky'awulidde mu mutima gwe ekikakasiddwa, ekikonfaamingiddwa, kuba omwoyo yakakasa munda mu ffe. Omwoyo yakakasa kubanga ye Katonda kyakola atuwa omwoyo w'omwana we munda mu mitima gyaffe. Ekyo ekiri mu Bagalatiya 4, Bagalatiya 4 n'osoma olw'omukaaga awo. Bagalatiya 4 n'osoma olw'omukaaga awo ojja kulaba nti atuwa omwoyo ow'omwana we atule munda mu ffe. Awo wonna wonna waliwo ebigambo ebirungi. Soma Bagalatiya 4, soma okuva ku lwokuna paka lw'omunaana wonna, waliwo ebigambo ebirungi ennyo nga birina kye byogera ku kkula mu mwoyo. Kati nga wolaba okuzaalibwa kuno okw'omubiri kuyina waliwo kye tuyiga ku kuzaalibwa okw'omubiri, ku kuzaalibwa okw'omu mwoyo, nti mu mubiri wano nga tonazaalibwa obeera mu lubuto olwamuzaddewo, naye mu lubuto olwo obeera mu kizikiza nga tolaba, nga tolina na ky'omanyi, wabula muzaddewo gy'agenda gy'olaga, kyalya ky'olyako. Naye w'ozaalibwa bw'oti n'otandika okulaba, n'otandika okwesalirawo ne bakuwa emmere n'ogaana. Kati naffe bwe tuzaalibwa mu mwoyo n'oba born again, otuuka ekiseera nga tokyagoberera biri bye twazaalibwamu, tokyagamba nti ate ngoberera bya ddiini, ebyobuwangwa, biki, obeera kati olaba nga tolinga oli omwana eyali mu lubuto. Obeera kati olaba. Kristo aba azibudde amaaso kati ng'olina okuyaaya n'ofune amata ag'omu mwoyo okule. Ekyo ekiri mu Peetero ekisooka 2:2, tuyaayane tufune emmere ey'omwoyo, amata etuyamba okukula. Bantu ba Katonda abalungi, twogera ku bubaka obw'okukula mu mwoyo. Ebigambo bino obiwulira gwe weetunuulire munda mu ggwe mu mmeeme eyo, ng'omanyi nti ekyo ky'owulidde munda mu ggwe okukkiriza kwo we kugenda okubeera ne kaseera ensi eno ng'eggwaawo, naawe ng'ova mu bulamu bw'ensi eno. Ekigambo kye wawulira mu ggwe kye kitangaala bwe bulamu, bw'otyo bw'ogenda okulabika. Ekyo kye wategeera era nga we weemanyi. Mukama kye yalaga Pawulo mu Bakolinso ekisooka 13 olw'e12. Bakolinso ekisooka 13 olw'e12, nga bwe weemanyi era nga bw'omanyiddwa, byebyo by'ogenda okutegeera nti gy'okoma okutegeera kino, ogenda kutegeera kiki ekigenda mu maaso munda mu ggwe, era bamalayika be bakulaba ofaanana otya. Bw'otyo bw'olibeera era kwe kukkirizako, era ekyo ky'olibeera. Ekyo ky'olibeera akaseera konna. N'oba okolagana ne Katonda, n'oba owuliziganya ne Katonda, ojja kumanya nti oyo ali mu ggwe, yoyo yawuliziganya n'eggulu, era yagenda ogenda mu ggulu nga kye kigambo kya Katonda kye wawulira n'okifumitirizaako n'okitegeera munda mu ggwe. Ekigambo kya Katonda y'ensigo, kitegeeza ensigo yasimbibwa munda mu ggwe awali ettaka eggimu n'ekula. Naye n'ensigo bwe zaakula, Yesu yatugamba ezimu zaavaamu 3, endala ne zivaamu 6, endala ne zivaamu 100. Kati kitegeeza naffe ffenna tetugenda kubeera kye kimu. Ebigendererwa bya njawulo, obumalirivu bwa njawulo, n'okubuzaabuzibwa kwa njawulo. Waliwo abatabuzaabuzibwa mangu kubajja ku kkubo, waliwo n'ababuzaabuzibwa ne yeesanga bwesaazi n'agamba oba ate natuuse nti eno, nga lwategeera nti ku kkubo yavuddeko dda. Waliwo n'atamanyi kigenda mu maaso. Kati ensigo endala zijja kuvaamu 3, endala 6, endala 100. Bantu ba Katonda abalungi, okukula mu mwoyo tutandika na kuzaalibwa. Nga wola mu mubiri nti otandika na kuzaalibwa, kati ne mu ggulu okuyingirayo bwakabaka bwa mwoyo, toyingirayo nga tozaaliddwa.
osooka kuzaalibwa na Mwoyo. Osooka kuzaalibwa olwo n'oba ng'osobola nawe okuyingira mu bwakabaka obw'Omwoyo. Kati okuzaalibwa n'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, olwo oba olabye amazima. Olwo oba olabye amazima ng'ogategedde n'ogakkiriza Kristo n'omwaniriza munda mu ggwe, nga tokikoze kusanyusa muntu yenna, nga tokikoze nti olw'okuba olina abantu b'oyagala okugyamu nga otakkiriza bajja kulaba nga ggwe atabajjamu. Kuba bangi bagamba balokose naye ng'ekituufu bakikola kujja mu bantu. Ng'oluusi abantu baalimu alaba wanaawe gamba si mulokole, tebajja mwaniriza oba tebajja muwa mulimu oba bajja kulaba nga ye atabajjamu kati n'akyogera lw'ekyo. Abo si be njogerako. Njogera ku muntu nga ggwe owayina ennyonta okumanya amazima n'owuliriza ne weekennenya n'ogamba gano ge mazima kangagoberere. Oba abalala be wabeeranga nabo, be mwakula nabo, be famire, oba abamu tebaabitegeera, wabula ggwe n'ogamba nti nze nsazeewo okugenda n'amazima gano. Abo be njogerako. Kati okukola mu Mwoyo otandika na kwatula Kristo ng'omulokozi wo. Olwo ozaalibwa, olwo oli mu kuzaalibwa, olwo ojatula obeere born again. Naye nga kino kya mu Mwoyo si kya mubiri, era azaalibwa mu Mwoyo ye mmeeme, si mubiri guno, mmeeme. Emmeeme ye yaniriza ekitangaala. Ekitangaala bwe kijja tekijja mu mubiri guno, era bwe bakusala mu ddwaliro abalongoosa tebalabamu kitangaala, wabula kiri mu mmeeme. Osobola okiraba n'okukkiriza era n'otambula olw'okukkiriza. Gye ntandikwa okukkiriza okwo. Kati otandika na kuzaalibwa. Kati bw'ozaalibwa otandika okulya emmere era omuto gy'alya. Nga bw'olaba Pawulo bwe yayogera mu Bakolinso ekisooka 13. Bakolinso ekisooka 13 olw'11 n'agamba bwe nnali omuto nali ntegeera ng'omuto era nga nkola bya kito. Kati naffe w'olokoka obeera ng'era wolaba omuto. Obeera oyaniriza ekigambo kya Katonda, owulira kirungi, naye ebirala tonnabitegeera bulungi. Gy'ogenda weeyongera obanga olina by'ategeera, ebirala tonnabitegeera. Ekyo Pawulo kye yayogerako n'agamba naye ekiseera kituuka ekijjudde bwe kijja ebyo twamanya mu bitundu nga biggyibwawo. Bakolinso ekisooka 13:10 ekyo ekijjudde bwe kimanyibwa eby'ebitundu nga bivaawo, ebyamanyibwa mu bitundu. Kati mu kaseera kano Mukama ali mu ttuwa okumanya okujjudde. Eby'omu bitundu biveewo, abalala beekutte ku bitundu. Olwo tuli mu kubaleka, kyentegeeza nti bangi bali mu kulekebwa. Kubanga ekijjudde we kijja eky'ekitundu kiveewo. Kuba obusika babuwa oli akuze atuuse paka ku kigera. Kubanga oli waabanga muto yenkanankana n'omuddu ewaka. Omuto ne wenkubadde yaba omusika ye nannyini buli kimu, naye waka abanga omuddu kubanga tannatuuka kuweebwa ekyo. Ekyo Pawulo kyayogerako mu Bagalatiya 4 okuva ku lusooka paka ku lwokuna. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi twogera ku kukola mu Mwoyo. Okukola mu Mwoyo olwaleero tugenda kuwa ebyokulabirako. Tugenda kutunuulira abaweereza ba Mukama babiri. Tugenda kutunuulira nga Ezekieri, tutunuulire ne Danyeri. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu leero n'enkya na luli. Kirina amakulu ge gamu. Ekyayogera luli n'olwaleero kiramu. Tokkiriza Sitaani okukulimbalimba n'ogamba ebyo byadda nnyo byali bya luli. Ekigambo kya Katonda kiramu. Yesu kye yayogera okuva ku ntandikwa n'olwaleero kirina obulamu bwe bumu. Kubanga ekigambo kye kiramu. Nga ye bw'ali emulamu era abeerawo emirembe gyonna, ye n'ekigambo kye tewali njawulo. Kati okukola mu Mwoyo bino bye twogera weetunuulire ggwe ng'emmeeme ggwe wekka bw'oti, nga weetegekera akaseera ako k'onaayimirira mu maaso ge, nga weetegekera akaseera ako aka Kristo okukula mu ggwe. Totunuulira mulala, weetunuulire wekka. Wekka bw'oti okukkiriza kwe kuteeke mu ggwe ekitangaala ekiri mu ggwe, era okukula kwe twogerako weetunuulire munda mu ggwe. Kubanga bye twogerako
nga bwe bye twogerako naawe bw'otyo bw'omanyiddwa. Ky'otegedde okumanya okuli mu ggwe ne bamalayika kye bakulaba, naawe okukkiriza okuli mu ggwe nabo kye bakulabamu. Kye bakulabamu. Kati tutandika na kuzaalibwa n'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Teri agenda kukula mu mwoyo nga teyazaalibwa. Nga olaba wano mu mubiri, teri ayinza kugamba nti yakula nga n'okumuzaala tebaamuzaala. Kati otandika na kuzaalibwa. Okuzaalibwa mu mwoyo okkiriza. Kubanga emmeeme ezaalibwa, kati emmeeme engeri gy'ezaalibwa omwoyo kitangaala. Emmeeme egoberera kitangaala, ewuliriza kitangaala. Emmeeme engeri gy'egoberera, emmeeme engeri gy'eryamu. Kuwuliriza, kutunula, ebifo, okwo kwonna emmeeme eba erya. Nga kati w'owulira bino, emmeeme eba eri mu kulya kigambo kya Katonda. Kati okwo okuwuliriza, okuwaayo omutima n'owa ekitangaala obudde bwo, olwo emmeeme eri mu kuliisibwa. Ekitangaala gye kikoma okujja mu mmeeme, ekitangaala ekyo kikuba mu mmeeme naye efuuka ekitangaala. Era emmeeme etuuka n'eba yonna ng'esaanyiziddwawo ekitangaala nayo ng'efuuse ekitangaala, nga tokyagiraba ng'olaba kitangaala. Emmeeme bw'etyo bw'ezaalibwa omwoyo. Bw'etyo bw'ezaalibwa omwoyo mu ngeri ennyangu y'okitegeera. Kati bwe tumala okuzaalibwa omwoyo, olwo twetaaga okulya emmere ey'omwoyo. Twetaaga okulya emmere ey'omwoyo. Kati emmere ey'omwoyo ye Kristo, gwe mugaati gw'obulamu. Ye mmere ey'omwoyo. Lwaki tulya emmere ey'omwoyo? Tusobole okubeera nga Kristo mu ffe akule, awuliziganye ne kitaffe, kitaffe amuwe obusika. Kati Kristo okuwuliziganya ne kitaffe ye empuliziganya entukuvu. Kubanga Kristo bw'abeera wamu ne kitaffe nga bali omu, kibanga gwe wonaabeera oba mu nnyumba oba mu kyalo nga mwenna muli wamu we muti, n'owulira nti bagiyita community. Muli wamu, communion, okubeera wamu. Kitaffe okubeera wamu n'omwana we yeeyo communion, ne babeera kimu. Holy communion etuukiridde kitaffe n'omwana nga bali wamu. Ye Holy communion. Ne baba nga bawuliziganya nga baafuuka kimu. Nga community nammwe muyinza okubeera, oba olanga community era kiva mu kigambo communion, okubeera awamu. Kati mu ggwe kitaffe n'omwana babeera kimu ne babeera wamu ne bawuliziganya, ye Holy communion. Buli lwe tulya ekigambo kya Katonda ne tulya omugaati gw'obulamu, ekyo kye tunoonya. Ekyo kye tunoonya, babeere wamu. Omwana aweebwa obusika, babeere kimu. Nga olaba omwana oba olaba kitaffe, wowulira omwana oba owulidde kitaffe. Ebintu bino bya ngero naye nga bituufu. Era obutamanya kibi era tekigisaako musango. Obutamanya, era amataba ga Nuuwa we gaatuuka, tewali yagamba nti baneeffe tetwategeera, amazzi gatta bonna. Ne Rahabu mu Yeriko ng'abaana ba Isirayiri bazze okwetooloola Yeriko, ebisenge ne bigwa. Mu Yeriko tewali yagamba baneeffe tetwamanya. Era n'omuliro gwasaanyawo Sodomu ne Gomora, tewali yali mu Sodomu ne Gomora yavaayo kugamba nti ffe tetwabitegedde, omuliro gwonna gwabasaanyaawo. Bwe kityo bwe kigenda okuba. Obutamanya tebugisaako musango. Kati y'ensonga lwaki omuntu olina okwetunuulira ggwe nga ggwe, Kristo engeri gy'akula munda mu ggwe. Tutandika na kuzaalibwa, kye kisooka. Kati we tuzaalibwa ne tuba nga tuvudde mu kizikiza, ng'omwana w'ava mu kizikiza mu lubuto gy'abeera n'azaalibwa. Kati naffe tutandikira mu kizikiza, tuli mu madiini. Abazadde baatugamba bino bya buwangwa, baatugamba biri, bika, ebyo byonna ebyo by'okusinza Sitaani. Naye bw'ozaalibwa gwokubiri n'omanya nvudde mu kizikiza, eyo sikyaliyo. Naye bw'omala okuzaalibwa ate n'oyagala osigale nga oli mu kuliisibwa mu lubuto, oba tonnazaalibwa oba toliiwo ku nsi. Kati ne mu mwoyo we kiri nti w'omala okuzaalibwa oba tokyaliisibwa kuva eri maamawo. Maama mu mwoyo akiikirirwa kkanisa. Y'ensonga lwaki ffe mugole
Kristo agenda gattibwamu naffe, nga kyekitegeeza nti ekkanisa yeri mu kifo kya maama, yekiikirira maama. Kati ffenna gye tutandikira mu lubuto, nga olaba ensi yonna etandikira mu kkanisa z'ensi mu madiini. Naye we tuzaalibwa ne tuba nga eyo tuvuddeyo ne tutandika okulaba. Kristo n'azibula amaaso gaffe nga bwe yayogera mu Yokaana 9:39 n'agamba azze olw'omusango abalaba, n'agamba azze olw'omusango abatalaba balabe, abalaba bafuuke bamuzibe. Kati naffe bwe tubeera mu madiini tuba tumanye amadiini kye batugamba kyekyo, amadiini ag'enjawulo, ebyobuwangwa, biki ebyo byonna bika. Naye bw'omala okulokoka n'ogaasooka oleke. Siyinza kuddayo kuvuunamira muntu munnange ng'ate mpulira bamuyita musota maaso moogi. Kuba muli otandika okugamba obwakabaka bw'eri kabaka waayo musota, sitaani, ate obweno mu kitangaala ye Kristo. Kati bwe bakugamba bavuuname wansi ng'oli bamuyita musota, mu mutima omwoyo akuyamba n'agamba oyo gw'ovuunamira musota, kabonero ka kusinza. Kati kwekwo okuzibula amaaso kwe boogerako Yesu kwayogerako mu Yokaana 9:39 n'agamba nzize okuzibula amaaso abatalaba balabe, ate abalaba bafuuke bamuzibe. Kati Kristo waatuzibula amaaso, bali abadde bamanyi nti balaba, abatukulembera, abatubuulira bika, batubuulira madiini, babagamba kuvuunamira bibumbe. Kati bw'obadde olowooza nti balaba, lw'otegeera nti tebalaba. Olwo lw'otegeera Yesu kye yali ayogera nti kyalina amakulu mu kiseera ekyo n'olwaleero n'emirembe gyonna. So nga atakitegedde, aba agamba Yesu bye yayogera byali bya luli. Kati okukula mu mwoyo tutandika na kuzaalibwa. Era oyo yenna atakkirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi we, waddembe okwogera byonna by'ayogera, naye bw'aba tamukkirizanga kuzaalibwa gwakubiri, tannalinnya bigere bye ku kakubo akatono akagenda mu ggulu, tannaba. Nga Yesu bwe yayogera mu Yokaana 3:3, okuggyako ng'ozaaliddwa ogwokubiri, okuggyako ng'ozaaliddwa ogwokubiri tosobola kulaba. Okulaba obulabe bwakabaka bwa Katonda olina okuba wazaalibwa ogwokubiri. Kati ekyo gwakitegedde, totawaana na kuwakana n'abamadiini nedda. Kati gw'olaba ate owakana n'atalaba. Tambula ogende mu maaso, mubuulire ky'osobola omubuulira, naye tokkiriza te sitaani amukozese naawe akuzibawo ku ddala lyaliko nga muli mu kkaayanira ku ekyo. Tambula ogende mu maaso, obudde buweddeyo. Tuli mu kukyusibwa, emmeeme ziri mu kwakibwamu kitangaala, nazo zifuuke kitangaala. Kyekigenda mu maaso, kyekigenda mu maaso. Tuli mu lugendo, tuli ku misinde tudduka, naye agenda okuweebwa ekirabo ali omu era asuubira okwanirizibwa mu maaso, ye Kristo yekka. Kati gw'oba okitegedde, tokkiriza te sitaani kukozesa mulala kuyimiriza mu kifo kimu. Kano akaseera kaweddeyo mu maaso ga Katonda, ogenda kubuuzibwa ggwe kiri munda mu ggwe, ekiri munda mu ggwe. Ekyo kyokka ekijja okubuuzibwa ku mulala kyekyo ggwe kye wamubuulira ate ng'omubuza. Ekyo kijja kukomezebwawo, bakulage nti omuntu ono singa wamubuulira amazima naye wamulimba, wamubuulira ate ekirala. Ekyo kye kigenda okukomezebwawo ku mulala. Y'ensonga lwaki ffe tulina kwagala nga Katonda bwe yatwagala. Bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, nga kyayagala tukkirize omwana we tufune obulamu obutaggwaawo. Nga bwe yatwagala ennyo yatwagaliza tuwa mwana we nga ly'ekkubo eritutwala mu ggulu. Nga kikulaga Katonda bwe yatwagala yatuwa kitutwala mu ggulu, kutuwonya geyeena. Kati naffe mu kwagala kwe twagala, twagale nga tugaba ekyo ekinaayamba munnaffe okuwona geyeena, ekinaawamba muliraanwa waffe okugenda mu ggulu. Kwe kwagala Katonda kwayogerako nti naffe twagale nga ye. Kwe kwagala okwo kuwa muntu kimutwala mu ggulu, kwe kwagala Katonda kwayogerako. Y'ensonga lwaki Yesu yagamba bamuzibe balabe, abalema batambule, abaavu babuulirwe ekigambo kya Katonda. Teyagamba nti abaavu babagabire ssente, nedda, oba babawe oba obugagga bw'ensi, wabula yagamba abaavu
babuulirwe ekigambo kya Katonda, babuulirwe enjiri. Yali ayogera ku baavu mu mwoyo, bino ebintu bye twogerako bya mwoyo, era awulira bya mubiri. Essaawa zino byamutabudde dda, yeebuuza oba boogera ku ki? Tebanneegera ku kyamagero, tebannakutula. Oyo yabuze dda, tannabitegeera nako. Twogera ku bwakabaka bwa Katonda kujja ku nsi. Kyagala kikolebwe ku nsi nga ekikolebwa mu ggulu. Katonda ayagala nga we kikolebwa mu ggulu kikolebwe ne ku nsi. Kati buli ekitali mu ggulu takyagala munda muffe, kuba eggulu lye riri mu kujja munda muffe. Tuli mugattibwa wamu n'eggulu tubeere kimu. Kati buli ekitali mu ggulu naye nga gwe kyewenywezezaako kye kigenda okukuzitoya okussa wansi. Era olina okuba nga weebuuza bye weekutteko mu ggulu gyebiri. Era ebiba tebiriyo osuubira gwe ogenda obbitwalayo. Ye ayagala obwakabaka bwe bujje ku nsi, kyayagala kikolebwe ku nsi nga ekikolebwa mu ggulu. Kati okula mu mwoyo tutandika na kuzaalibwa. Bw'omala okwatula Yesu Kristo ng'omulokozi, olwo olinnye ku kkubo ettono eritwala mu ggulu. Ku kkubo eryo kuliko omuyambi, ye Mwoyo Mutukuvu, y'abeera atuluŋŋamya mu mutima, kola bw'oti, wano tambula bw'oti, wano tambula bw'oti. Gw'amuwulira mu mutima gw'okola kyakugambye. Atamuwulira ye ajja kutabuka ayombe n'okuyomba, kubanga tawulira. Alaba olina gy'ogenda naye tamanyi lwaki ogendayo. Lwaki okola ng'ekyo ky'okola? Lwaki weeyisa bw'otyo? Lwaki tokyayambala mini? Kubanga ye naye alaba agenda mu kyaki n'asaba. Naye alaba ggwe by'okola ate ye tabikola. Kati ye waagambira ggwe olabika oliko ekikyamu. Kubanga ye munda mu ye omuyambi tamuwulira. Era omuyambi w'aba tamuwulira, olowooza ali ku kkubo eririko omuyambi. Kuba omuyambi ye waali ku kkubo eryo ettono, naye oli w'aba tawulira muyambi, ekkubo eryo lyaliko. Bantu ba Katonda abalungi, kati w'omala okwatula Kristo ng'omulokozi wo, olwo otandika okubanga oyaayaana okweyawula ku ebyo ebitali mu Kristo. Okweyawula ku ebyo ebitali kitangaala, kuba Kristo kitangaala. Kati ekitangaala bwe kijja kitandika okugoba ekizikiza. Buli ekitali mu Kristo otandika okuwulira nga tokyalina kyoyooyo tukole ekyo. Otandika okuba nga oyagala okweyawula ku bintu eby'enjawulo. Bagenda okulaba oba obadde mukyala tokyagala kwambala mini, tokyagala kutambula na gurupu z'abantu oba abambala oba bagenda wa mu bifo ebitali bya Bwakatonda. Gw'otandika okukyuka mu ggwe, Omwoyo oli Omutukuvu omuyambi, olwo ye akuyamba, ayamba mmeeme. Kati abatamanyi mbw ayamba mmeeme bo bakutunuulira mu mubiri ne bagamba ono naye ye nga yeepanka, lwaki takola kino? Ye mutuukirivu ennyo, ye lwaki takola kino? Kumbe ggwe omuyambi yakulumiriza. Bagenda okuyita mugende mu by'ekika, mugende mu by'obuwangwa. Omwoyo Omutukuvu gwe ng'akulumiriza, nedda tokola kino, tokola kiri. Olwo otandise okukula, olwo otandise okulaba. Olwo otandise okulaba, olwo otandise okwawulibwa. Be mwakula nabo, be musoma nabo, famire gy'okuzeemu, olwo ggwe Katonda atandise okwawula. Separation etandika. Olwo etandise. Olwo bo tebakutegeera naye ggwe munda mu ggwe kyokola okimanyi. Kati okukula otandika okweyawula ku mizeegyo egy'enjawulo, guno guli. Kati mu kweyawula n'emizeegyo otandika okuwulira Omwoyo Omutukuvu ng'akulumiriza, kino tokikola, kino tokikola. Omwoyo akulumiriza n'otegeera nti ddala ono Omwoyo y'ayogera nange. Gw'omanya mu mutima gwo, gw'omanya si mwenna gurupu, gwe nga ggwe omanya nti Omwoyo yaŋŋamba kino, Omwoyo yaŋŋamba kiri. Kati Omwoyo ono Omutukuvu atuluŋŋamya. Naye kino tekitandise ku mulembe gwaffe gwokka. N'okuva emabega wonna Katonda yatulaga obubonero bungi bwe tusobola okulabirako eky'okukula mu mwoyo. Ate nga Mukama byonna bye yayogeranga, yali ayogera ng'atulaga n'emirembe egirijja mu maaso. Nabo balyetaaga kye kimu. Kubanga nga wolaba nti Sitaani ayagala kufuga ensi eno ng'ayita mu byobuwangwa mu bulombolombo, kyava dda. Naye Katonda ye ng'alaga nti gye tunaakoma okukula mu mwoyo, obyo byonna Sitaani bye yateekamu obw'obwakabaka obw'enjawulo ebyobuwangwa bugenda kukubibwa bumementuke buggwewo. Y'ensonga lwaki Kristo jjinja
kuba ejjinja lye ligenda okujja libe ekyo ekigulumidde Daniel kye yalaba ekigulumidde munda mu mutima gw'omuntu mu mmeeme kigwe kibebentuke ekitangaala kye kyake ejjinja eryo likule mu nsi yonna eri mu mutima gwo likule lifuuke olusozi ng'ate lwe lusozi lwa Mukama bya mu ngero naye byonna bigenda kutuukirira byonna bigenda kutuukirira era tewali kigenda kubeerawo ku nsi nga Katonda talina gwe yakigambako ekyo Mukama yakiraga Amos 3:7 n'agamba teri kyalikola nga takibikkuliddeeko muweereza we wano ku nsi byonna by'anaakola ajja kuba alina gwe yabikkulirako nga waliwo alina gy'ali nga yabimanyaako nga Isaaya yamanya, Koseya yamanya, Dawudi yamanya, Daniel n'abalala bonna nga baabimanyaako n'ebigenda mu maaso mu mulembe gwaffe guno nabo baabimanyaako Dawudi yabimanya, Aburahamu yabimanya era ne Aburahamu akimanyi nti waliwo obutakwatagana ekkanisa ey'omu mwoyo n'ab'omubiri nga ne Isaaka ne Isimayiri we batakwatagana kubanga Isimayiri yali wa mubiri kye bategeeza nti wa mubiri okuzaalibwa kwe kyali kirowoozo kya muntu Saala yaleeta kirowoozo nga balaba omwana aluddewo ate bakaddiye n'agamba Aburahamu agendewo omukyalo oli afune omwana kaali kabonero nti omwana oyo kujja amagezi gaali g'abantu be baasalawo si Katonda ye yasalawo be baasalawo ate Isaaka okujja Katonda ye yasalawo era ye yabasuubiza omwana naye Isimayiri ye yasooka okuzaalibwa nga balaba nga Katonda kye yasuubiza ekiruddewo kati ate ekiseera ne kituuka Saala n'aba lubuto ne bategeera ono ye mwana ow'ekisuubizo era ono yalitwala obusika era ne wabeerawo obutakwatagana wakati wa Isaaka ne Isimayiri kyali kiranga ekigenda okubeerawo emirembe egy'enjawulo si mulembe gwaffe guno gwokka n'emirembe giri gyonna waabangawo ab'omwoyo n'ab'omubiri era abaweereza ba Mukama ne babeeranga mu kubeera nga ne batuuka n'ekiseera ne bayita omuliro oli n'agamba ayite omuliro n'ono ayite omuliro balabe nga ab'omwoyo bawakanya ab'omubiri n'olwaleero wekiri kati ebigambo byonna Katonda yeeyogera biramu ekiseera kyonna olwaleero enkya naluli bisigala birina obulamu bwabyo kati nekino ekyokukola mu mwoyo tekiri ku mulembe gwaffe gwokka Katonda yakiraga mu mirembe egy'enjawulo katusooke tutunuulire nga Ezeekeri bw'osoma Ezeekeri 47 soma okuva ku lusooka paka ku lw'e12 ojja kulaba nti Ezeekeri yalaba omugga ogwo Ezeekeri yalaba omugga nga gujja guva mu yeekaalu ne Ezeekeri n'atandika olaba n'atambula mu mazzi ne gasooka gamukoma eno ku bigere ne gajja nga galinnya ne gakoma eno mu maviivi ne gajja galinnya ne gajja nga galinnya naye nga kyonna kyali kitulaga kukula mu mwoyo kubanga Kristo gwe mugo gw'obulamu naye omugga guno guyiika mu mmeeme yaffe guyiika mu eyo ensi eri mu mutima gw'omuntu mu mmeeme yaffe Katonda yali alaga Ezeekeri naye nga alanga n'ekinaabeerawo emirembe gyonna kye tuliyitamu jjukira amazzi oga gakoma eno wansi ku bigere gwaba atambula we gatuuka ku maviivi era gwatambula naye sipiidi ekendeeramu amazzi we gatuuka mu kiwato gwatambula bwe gatuuka mu kifuba otambula mpola mpola kuba nago gaba galina puresha gakutwala naye amazzi we gatuuka mu bulago n'okusingawo si oba tokyasobola kutambula amazzi omugga gwe guba gukutwala gye gwagala kati ne Kristo kyayagala ajje ng'akula mu ffe bw'anaakula mu bujjuvu tube nga ffe tetukyaliwo kati nga ye atuukiridde omuntu atuukiridde nga yaliwo kati nga Katonda kyayagala kye kikolebwa mu mwana we Kristo kyatugamba mu Befeso 4:13 tukule ffenna paka ku kipimo kya Kristo tube nga gwe ky'omanyi n'oli kyamanyi n'oli kyamanyi abantu bwe batambula mu mazzi 3 oba 2 bonna ne batuuka amazzi nga gabakoma mu bifuba baba batambula naye amazzi bonna ne gatuuka eno waggulu ku matu ne gayisa n'amatu ne gatuuka ku nviiri amazzi abo abantu bonna kuba tekuli atambula omugga gwe guba gubatwala naffe Kristo w'anaakula mu ffe mu bujjuvu ffenna abaana abakuze agenda kubanga ye kyayagala kye kikolebwa si ffe kati ekyo kyayagala tube nga tetukyalina kusalawo kwaffe ye wiiru Katonda gye yawa omuntu ajja kuba agitutte ekyo kye tusaba ne tugamba leka ky'oyagala kikolebwe ku nsi olwo kyayagala kijja kubanga kye kikolebwa nga si ffe twesalirawo olwo ajja kuba atutte wiiru ye
gye tusaba ne tugamba nti let your will be done, olwo okusalawo kuba kutuggiddwako. Ng'omuntu atambula mu mazzi, amazzi we gatuuka eno waggulu ku nsingo ne ku nviiri, aba takyasalawo nti kaŋŋende eno. Omugga gwe guba gusalawo gye gumutwala. Kati ne Kristo waakula mu bujjuvu bwe, y'agenda kuba kati yasalawo nga ffe tetukyaliwo, ng'olwo omwana wa Katonda yali ku nsi. Yeeyo revival, otuzzaayo bujjanga bwe twali, olwo nga tujjudde ekitiibwa kya Katonda. Adamu kye yafiirwa yekigendera ky'okkula. Kati mu Ezeekyeri okulaba omugga ogwo nga guva mu yeekaalu gujja n'atambula mu mazzi ago, kyali kiraga okkula mu mwoyo, kaali kabonero ka kkula mu mwoyo, nga Mukama abireetera mu ngero naye atulage, alage gwe yaweebwa okutegeera ebyama bwe, kuba si buli omu. Naye nga Yesu wayogera mu Luka 8:10, gw'oweereddwa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Abalala batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera. Kati olaba, era genda mu maaso osomewo Ezeekyeri 47, tandikira ku lusooka paka ku lw'ekkumi n'ebbiri. Lulimu ebyokuyiga bingi, kuba olaba nti omugga ogwo we gwajja ne gugenda gwegatta mu nnyanja ennene. Naye gwegatta mu nnyanja ennene, amazzi gonna ag'ennyanja ne gatukula. Mukiwulidde ekyo? Ne gatukula. Era buli kimu ne kifuna obulamu, ekyali mu nnyanja, buli kimu ne kifuna obulamu. Nga kikulaga nti iffe okukula mu mwoyo Katonda agenda tukozesa n'awalala wonna nawe obulamu bugende. Omugga guyiika munda mu ggwe ne gutandika okuyiika okuva mu ggwe nga gusaasaanira ensi, abo bonna abalina ennyonta. Omugga ogwo ye Kristo. Era ojja kulaba awo wennyini mu Ezeekyeri 47 okuva ku lusooka nga weeyongera paka 12, ojja kulaba nti abavubi bajja kuba bayimiridde mu bifo eby'enjawulo ebbali w'omugga nga beeteeseteese n'obutimba. Abavubi ayogera ku babuulizi be bagenda okuvuba. Yesu yayogerako nti ngenda bafuula abavubi b'abantu. Baba ayogerako abavubi. Era n'agamba nti ebyennyanja bigenda kuba bya bika bya njawulo, ebyennyanja. Era ayogera ku babuulizi ba njiri, naawe bagenda okubuulira enjiri bajje mu mugga ogw'obulamu. Bantu ba Katonda abalungi. Era wano wonna yali atulaga kkula mu mwoyo. Yali atulaga kkula mu mwoyo. Yesu Kristo kye yali ayogerako kya kkula mu mwoyo. Era bino ebintu biwulirize n'omutima gwo gwonna, otandika okuba nga otunuulira enkyukakyuka eri munda mu ggwe Kristo gy'ali mu kuteekamu, kuba bino ebintu bya mmeeme. Emmeeme yeekula mu mwoyo, yeezaalibwa omwoyo, n'ebeera mwoyo, n'eyingira mu bwakabaka obw'omwoyo, n'otandika okukula paka mu bujjuvu bw'omwoyo. Kuba omubiri toyinza kulaba bantu 10 buli omu omubiri ne guyingira mu munne n'oba ng'olaba omu, nedda. Naye mu mwoyo kisoboka. Mu mwoyo kisoboka, omwoyo gubeera mu mulala, naye nga wotunula olaba omu. Ne bamalayika, osobola okulaba malayika omu naye nga bw'ayogera owulira eddoboozi lya 10 na 10, 10 na 10, naye ng'olaba omu, kubanga bo basobola okubeera mu omu nga bayitirivu. Kati ne mu ggulu nakyo bwe kiri ky'obula kitaffe abeera mu mwana naye nga olaba omu. Naye mwana n'agamba, Yesu n'agamba nti wondaba oba olabye kitaffe. Nga bamubuuza nti tulage kitaffe, n'agamba nakati era temuntegeeranga. Kati mu mwoyo kisoboka, kubanga mu mwoyo obeeramu okumanya kwa Katonda, okutegeera kwa Katonda. Ebintu byonna bye twogerako mu ggulu biri munda mu Katonda. Byonna bye twogerako okubikkulirwa, okumanya kwa Katonda, okutegeera, bigenda kubeera munda mu ggwe. Bwe bwakabaka bwe obugenda okubeera munda mu ggwe mu bujjuvu bwabwo. Era ogwo alinda obwakabaka bwa Katonda bugenda kujja munda mu ggwe, ye Kristo mu bujjuvu bwe. Alimu obujjuvu bwa Katonda bwonna. Kati ku Ezeekyeri tulina kye tulabye ku ky'okkula mu mwoyo. Katonda kye yatulaga. Kati omulala katutunuulire ne Danyeri. Kuba ku Danyeri ono Katonda yali atulaga ebigenda okubeerawo n'emirembe eginaddako. Katonda yali atulaga ebinaabawo n'emirembe eginaddako gyonna. Katonda kye yali atulaga. Era Danyeri, abaasomako ku kitabo kya Danyeri, weetegereze bulungi Danyeri nga bwe yakula mu mwoyo. Laba ku birooto Katonda bye yamulaga n'okwolesebwa okw'enjawulo.
ojja kulaba nti engeri gye yatandika n'engeri gye yamaliriza. Daniel teyatandika nga alaba malayika. Yajja akula mu mwoyo paka ku kiseera n'atuuka kubanga ayogera ne Gabriel n'amubuulira kati olanga nga olaba nga Daniel chapter 10 soma kuva verse 12 osomenga paka oba 14 16 awo wonna 18 ojja kulaba Daniel malayika n'ayogera naye Gabriel n'amugamba nti okuva lwatandika okusaba Katonda yakuddamu. Kuba Daniel yasabye ennaku eziwerako 21 naye nga kyeyasabira tannakiraba. Malayika n'ajja n'amubuulira n'amugamba okuva lunaku lwatandika okusaba Katonda yakuddamu. Naye ekyokuddamu ekyo mbadde nga nkireeta naye nensanga okulwanyisibwa okutuusa we nayise Michael n'ajja omulwanyi yannyambyeko. Kati Daniel essaawa eyo ng'ayogera ne Gabriel olwo tuli mu chapter 10 ssuula ya 10 Daniel ayogera ne Gabriel. Naye olaba Daniel chapter esooka Daniel yatandika yali tannakula kutuuka awo mu kumanya Katonda. Soma Daniel ekyokulabirako, soma Daniel chapter 1 verse 1. Soma Daniel essuula esooka osome olunyiriri lwennyininyini olusooka. Katonda yatandika na kulaga Daniel kabaka wa Babylon nga awambye Jerusalem. Naffe kye tutandikirako we twatula Kristo kyosooka okutegeera ti eno ensinga eri mu kizikiza. Ekyo kyotandikirako n'ogamba bulijjo simanyi, bulijjo nvunnama ne nteeka wansi omutwe ti musota maaso moogi nti waaligwa wooligwa. Kati oba oli mu kutegeeza nti sitaani we bali muteeka mugeena naawe gy'oligenda. Oba toli mugamba muntu oyo gw'ovunnamira wabula oba ogamba omwoyo ogwatandika ekifo ekyo. Kubanga okuviira ddala ku Falaawo obwakabaka buzzenga bubeerawo. Okuva emabega wonna obwakabaka obw'enjawulo, buli bwakabaka obubeerawo we buvaawo nga busikiza obwakabaka obulala, bwe butyo sitaani bw'atyo bw'azzaafuga ensi. Kati olaba ne Daniel Katonda yasooka mulaga ekyo. Daniel 1:1 Daniel essula esooka n'olusooka yasooka kulaba kabaka wa Babylon Nebukadneza n'awamba Isirayiri n'agitwala. Kati naffe otandika kulaba nti ensi eno ng'eri mu kizikiza. Kuba jjukira Nebukadneza kyali kitegeeza obutasinza mulala yenna okuggyako ye yekka ng'erinnya lye kye litegeeza. Nga bw'olaba sitaani ekizikiza kidujjudde ensi eno nga ye Katonda w'omulembe guno bwe basinza. Kati wano njagadde kukulaga Daniel engeri gye yakola mu mwoyo atuuka okulaba ku malayika. Daniel ssuula esooka olusooka Katonda amulaga ekyo. Soma Daniel essuula ey'okubiri olusooka Katonda atandika ebirooto. Daniel essuula ey'okusatu olusooka. N'ogenda ng'osoma ssuula essuula ez'enjawulo olusooka ogenda kulaba nti Daniel oluvannyuma ennyo kwe kutandika okulaba malayika, naye mu ntandikwa nga byalaba bambi katannabitegeera bulungi naye ng'ayogera nti nange Katonda byandaga sinnabitegeera. Katonda n'atandika ng'omuwa okunnyonnyola. Era olaba Daniel bw'ogenda eno mu ssuula ey'e12 eno olaba nti yo Daniel yagenda okutuukayo kati ng'ayogera na Michael kati nga kya bulijjo eri Daniel. Naye nga si bw'atyo bwe yatandika. Katonda yali atulaga kukula mu mwoyo ng'atulaga ekigenda okubeerawo ku nsi. Era mu Daniel ono Katonda n'alaga ebintu bingi eby'enjawulo. Tulabire ku kirooto kabaka Nebukadneza owa Babylon kye yaloota, kuba mulimu ebyokuyiga. Ekisooka Katonda yawa kabaka ono ekirooto ekyo. Daniel bangi baalinga tebamukkiriza, nga olaba nti tebakkiriza bintu bya Katonda. Daniel bingi byeyogera nga tebaabikkirizanga. Kati Katonda ekirooto akiwa Nebukadneza yennyini, kabaka ow'ekizikiza. Kyokka wamuwa ekirooto alemwa okukitegeera. Kaali kabonero akakkaatiriza Yesu kye yayogera nti bagenda kutunula nga tebalaba, bawulire nga tebategeera. Yali paka alina kuddayo yeebuuze ku Daniel alyoke ategeera amakulu. Kabonero akalaga nti n'olwaleero Katonda ayogera na buli muntu. N'abo boolaba mu masaaba kunyeenya ensaasi Katonda ayogera nabo, wabula ekyenjawulo tebategeera nga Katonda ayogedde.
nga olwa Nebukadneeza. Katonda yamuwa ekirooto naye teyakitegeera, wabula yafuna okutya muli. Kati bingi Katonda by'abalaga bangi tebabitegeera naye bibaleetera okutya. Neebuuza wano Katonda ngamba ki oba kino ki? Ne Nebukadneeza bw'atyo bwe yali yaloota ekirooto naye n'asigala nga takitegedde. Kati nno njagala kukubuulira ne bonna ne b'obuulira enjiri n'abawakana n'abakola ki, tolaba nti balaga nti tebabitegeera, naye akaseera kagenda kutuuka buli omu alibitegeera. N'ebyamugambibwa nga tiyabiwakanya, akaseera gye kali ng'omugagga eyali mu muliro ng'agamba basindike omuntu agende ku nsi awulire baganda be. Kati nga kaseera ako mu muliro olwo abitegedde nnyo, n'eby'oku nsi kati alaba ng'abimanyi nnyo. Era essaawa eyo aba alaba nti n'amala akomawo ku nsi abuulira njiri takola kirala. Kyova olaba Yesu yayogera mu Yokaana 13:7 n'agamba mu kaseera ako by'akola by'ayogera tebabitegeera. N'abagamba naye ekiseera gye kiri buli omu alitegeera. Ekiseera gye kiri buli omu alitegeera. Tutunuulire ekirooto Nebukadneeza kye yaloota. Bino biri mu Danyeri essuula ey'okubiri. Mu Danyeri essuula ey'okubiri tutunuulire ekirooto ekyo. Ekirooto Katonda kye yawa kabaka wa Babilooni Nebukadneeza. Jjukira Babilooni ekiikirira ensi ey'ekizikiza. Kabaka owa Babilooni yagenda n'awamba Yerusaalemi, ekibuga ekibadde kimanyiddwa nti kya Katonda akiwamba. Kabonero akalaga Sitaani engeri gy'ajja ekizikiza kye ne kijjula ku nsi eno. Ate nga gwe watondebwa mu kifaananyi kya Katonda, naye ensi boogera ku nsi eri munda mu ggwe. Katonda gye yateekamu eyogerako mu Mubuulizi 3:11 nti yateeka ensi nnamba mu mutima gw'omuntu, naye omuntu n'atasobola kimanya. Kati olaba Danyeri essuula ey'okubiri, Katonda amuwa ekirooto. Manya Katonda awa Nebukadneeza ekirooto naye Danyeri yakivuunula. Danyeri essuula ey'okubiri, Katonda awa Nebukadneeza kabaka wa Babilooni amuwa ekirooto. Naye ekirooto kino ne kimutiisa nnyo. Yatya nnyo nti teyayagala nakibuulira muntu yenna, naye n'ayagala nnyo okutegeera amakulu gaakyo. Olw'okuba yali ayagala ategeera amakulu gennyini nga talimbiddwa, n'agamba ekirooto tagenda kibuulira muntu, wabula oyo amanyi nti ayogera ne Katonda amubuulira ekirooto kye n'amakulu gaakyo, alyoke akakasize eddala nti ddala omuntu oyo ayogedde ne Katonda. Abagezigezi b'omu Isirayiri bonna, abafuusa, abakkiriza ebyekizikiza, bonna ekirooto kyabalema okutegeera. Era bo nga bamugamba gwe tubuulire ekirooto ffe tukubuulira amakulu. Ye ng'agamba nedda, oba ddala kye mugamba kye muli n'ekirooto mukimbuulire kye naloose, mulyoke mumbuulire n'amakulu gaakyo. Era bonna bonna baalemwa okutuusa Danyeri we yasaba, Katonda ye n'amuwa ekirooto kabaka kye yaloose n'amakulu gaakyo. Ako kaali kabonero akaali kalaga nti ebyo byonna byonna ab'ensi be boogera, abali mu byobuwangwa abaaki, akaseera gye kali okumanya kwabwe we kugenda okukoma. Kugenda kukoma, bonna bonna batunule butunuzi. Ekitangaala kitandike okwaka. Ekitangaala kitandike okwaka. Amagezi agava eri Katonda gatandike okuwulirwa. Nga bw'olaba Danyeri we yali, abafuusa bonna baali byagaanye dda, bonna bonna mu Babilooni wonna. Kakati Danyeri w'asaba Katonda amuwa ekirooto n'amakulu gaakyo kabaka kye yaloose. Kubanga jjukira mu kirooto ekyo Danyeri n'abuulira kabaka nti mu kirooto yalaba ekibumbe ekinene. Ekibumbe ekyo nga kirimu kale nga kirina paati za mirundi 5, matirio wa mirundi 5, kyaliko matirio w'enjawulo wa mirundi 5, ng'omutwe gwakolebwa mu golodi. Omutwe, jjukira omutwe gwe guwulira, gwe gulaba, kwe kuli amaaso, kwe kussa, kwe kuli ennyindo, kwe kuli amatu. Waliwo ensonga lwaki omutwe gwali gwa golodi. Bino byonna bya lugero era tugenda kutegeera amakulu gaakyo gennyini n'olunaku luno, kuba bangi abagamba Danyeri byalaba kirabika oba bategeeza Amerika. Byonna Katonda byeyogera biramu n'olunaku lwaleero munda mu ggwe mu mmeeme yo, era abyogera ng'abyogera eri ggwe.
Kati ekirooto kino Daniel abuulira kabaka nti yalabye ekibumbe ekinene ng'omutwe gwe golodi. Ekibumbe kyali kinene nnyo nga kigulumivu, omutwe gwali gwa golodi. N'amugamba naye emikono gyakyo n'ekifuba byo byali bya siriva. Emikono n'ekifuba byali bya siriva. Era n'amugamba nti ekibumbe kino nakugaye kirina material part 5, kati njogedde ku mutwe gwa golodi, emikono n'ekifuba bya siriva, ezo material 2. Kati n'agamba nti olubuto n'ebisambi byali by'ekyuma kye bayita brass. Waliwo ekyuma, waliwo type y'ekyuma ekyo oba bronze, waliwo type y'ekyuma ekyo ekyogerwa, nayo material ya kyuma nga bw'olaba golodi, esiriva nakyo kyuma. Waliwo ekyuma ekyo ekiyitibwa bronze. Kati ne wabeerawo ne amagulu. N'agamba amagulu gaali ga iron, ga byuma iron. N'agamba ate ebigere bino ebirinnya wansi byo byali nga biina nga wolabe banaagatta ekyuma n'ebbumba, iron ne kire. Kati ekibumbe kyonna kyaliko omutwe golodi, ekifuba n'emikono siriva, olubuto n'ebisambi, ekyuma ekyo kibayita osobola okiyita brass, bronze, then osobola amagulu iron. Kati ku bigere n'awalinnya n'obugere obutono bwo nga baagatta ekyuma n'ebbumba nga ye material w'ekibumbe ekyo. Ebintu bino Daniel abibuulira kabaka ekirooto kye yaloose nga kye kirooto ekyo kyennyini, era kabaka ng'asiriikiridde bw'ati awulira, nga kabaka munda mu ye awuniikiridde yeebuuza okuggyako nga Katonda bino ono yabitegedde atya? Ate erudda nga kabaka ayina essanyu liyitirivu nti oluvannyuma agenda kutegeera amakulu g'ekirooto nga tebamulimba, kuba yayagala amubulira ekirooto, amubulira ekirooto n'amakulu gaakyo ategere nti ddala ddala kyekyo kyennyini, kubanga bonna baali balemeddwa. Era Daniel n'amugamba kabaka nti mu kirooto ekyo yalabye, we yalabye ekibumbe ekyo bulungi, ejjinja eryasalibwa ku lusozi nga terisaliddwa mikono gy'abantu, ne lijja ne likuba ebigere by'ekibumbe, era ekibumbe ekyo ejjinja lyajja ne likuba ebigere, kyonna ne kigwa wansi ku ttaka ne kisaanawo, n'obutundutundu bwonna bwonna ne bujja ne bwerebwa bwonna ne butwalibwa ne kiggweerawo ddala ddala, nga kabaka kye yalaba mu kirooto. Naye ejjinja eryakuba ekibumbe ate ne likula ne livaamu olusozi lulamba, naye ng'ejjinja eryo lyatemebwa ku lusozi, naye nga si na mikono gy'abantu, bantu ba Katonda abalungi. Nga ekibumbe kino Katonda kye yalaga Nebukadneeza kyali kirina amakulu g'amaanyi, kuba Nebukadneeza we yatunuuliranga obwakabaka bwe, ye ng'amanyi bwe bugenda okufuga ensi yonna, obwakabaka bwa Babirooni, ng'alaba agenda kufuga ensi yonna, ng'alaba walivaawo, walibaawo amusikira, nga n'alimusikira aligendera ku biragiro bye, naye ye kabaka oyo Nebukadneeza ng'alaba obwakabaka bwe bulibeerawo emirembe n'emirembe, ye bye yasalawo n'omusika we byalikola, byalibuulira naye omusika we n'omulala bulibeerawo emirembe gyonna. Ono Nebukadneeza ye kyeyalina mu mutima gwe. Kaakati Katonda ng'ali mu kumulaga mu kirooto ekyo nti obwo ekibumbe kino kirisaanyizibwawo kyonna kyonna, kubanga jjukira ekibumbe kino kirina material wa mirundi 5. Kuliko golodi omutwe, kuliko siriva ekifuba n'emikono, kuliko iron ekyo ekyuma, waliwo brass, waliwo ebigere byali bya bbumba n'ekyuma. Kati material ezo 5 already Katonda alina kye yazoogerako mu Bible, kubanga jjukira abo kubibwa, ekibumbe ekyo kubibwa, era Katonda alina waakyogerako mu Bassekabaka ekyokubiri 17, 26 paka ku 28, ng'alaga amawanga 5 agajja ne gawamba ekifo kya Isirayiri n'egobwawo. Naye amawanga gano 5 we gawamba ne gatandika okufuna ebizibu, empologoma nga zijja ne zibalya, ne bategeera nti kiva kuba nti tebamanyi kusinza Katonda wa Isirayiri, bwe buzibu. Ne batandika okunoonya, kabaka n'abaga bagende banoonye kabona ajja abayigirize engeri gye basinza kabaka w'Abayisirayiri.
kati kino olaba ekibumbe kino kina material 5 waliwo n'amawanga gano 5 era mu Ssekabaka ekyokubiri 17 ku 26 paka 28. Ate si ekyo kyokka, jjukira ne Yesu Kristo bw'asinkana omukyalo oyo mu Samaliya ku luzzi akiikira ekkanisa, amugamba walinako abasajja 5 naye ng'essaawa eyo talina musajja. Kaali kabonero akalaga nti jjukira omusajja ali mu kifo ky'omu alina okukulira omutwe, musajja gwe mutwe. Kati Yesu yali alaga omukyalo ono nti walinako abasajja 5 naye kati toyina. Yali alaga nti waaliwo obwakabaka obwakufuganga naye kati toyina. Kaali kabonero akalaga nti obwakabaka obw'enjawulo obufuga mu mmeeme bugenda kukubibwa. Nga bwe tugenda okulaba wano okunnyonnyola okwogerwako. Njagadde kubulira ku material zino 5 ez'ekibumbe. Ate n'oba otunudde mu Yoswa 10:13 atandikira 17 awo, ojja kulaba Yoswa yagambibwa nti waliwo bakabaka 5 abali beekwese mu mpuku. Yoswa n'agendayo n'abalwanyisa n'abafulumya. Era Yoswa 10:26 Yoswa bakabaka abo 5 bonna n'abatta n'abawanika ku miti 5 okutuuka akawungeezi enjuba ng'egwayo. Bwonna bwali bubonero buno obulanga nti abo abeegulumiza ku nsi obwakabaka bugenda kuvaawo. Kati katugende ku ngeri Daniel, engeri Mukama gye yamuwa okuvvuunula kw'ekirooto. Kubanga abuulidde kabaka kye yaloose, ekibumbe ekigulumidde kirina omutwe gwa golodi, ambuulidde byonna nga ebiri. Kati Daniel n'atandika omubuulira amakulu g'ekibumbe Katonda ge yamulaze. Kabaka owa Babuloni Nebukadineza awuliriza. Daniel n'amugamba nti ekibumbe kino okubeerako material wa mirundi 5 kikiikirira obwakabaka obw'emirundi 5. N'amubuulira nti omutwe ogwa golodi gukiikirira kabaka yennyini Nebukadineza, kabaka wa Babuloni. Kubanga kabaka wa Babuloni nga olaba omutwe gwe gusalawo, kwe gwogera. Omutwe kye kitiibwa, kwe bateeka n'engule. Ge maanyi gwe gwogera. Nga wolaba ekiri mu Daniel, nga wolaba Daniel 2:27. Ojja kulaba nti yamubuulira wano omutwe gukiikirira Nebukadineza yennyini, kuba ye kabaka mu bwakabaka obwo. N'amugaba omutwe kye gutegeeza ye omutwe ogwo gukiikirira Nebukadineza yennyini, yakulira obwakabaka. Era n'amugamba nti ebitundu ebirala byonna byonna nga mu kifuba, emikono, olubuto, ebisambi, amagulu, ebigere, n'amugamba nti ebyo bikiikirira obwakabaka obuliddawo nga ye Nebukadineza avudde mu nsi. Daniel n'amugamba nti amakulu g'ekirooto ekibumbe kiwalabye, omutwe ogwa golodi bwe bwakabaka bwe bwa Nebukadineza. N'amugamba naye ebitundu ebirala ebiddako ng'ekibumbe bwe kigenda paka ku bigere bikiikirira obwakabaka obuliddawo ku nsi ye Nebukadineza nga yavaawo naye nga yaleka ataddewo emitendera. Obwakabaka engeri gye bulyeyisangamu balikopera ku ye. Ate nga ye Nebukadineza ng'erinnya lye we lyali nti tebalina kusinza mulala okuggyako ye. Kati nga ye by'ataddewo ebiragiro, obwakabaka obulala bulikopa ebyo. Daniel n'amugaya ekirooto ekyo, omutwe gutegeeza gwe kennyini Nebukadineza kabaka wa Babuloni, ebitundu ebirala byonna paka ku bigere bitegeeza obwakabaka obuliddawo. Kati Daniel n'amugamba naye ebigere, wansi ebigere bikiikirira obwakabaka obulisembayo mu nnaku ez'oluvannyuma. Bukiikirira obwakabaka obulisembayo mu nnaku ez'oluvannyuma. N'amugamba obwakabaka obwo bulibeerawo mu nnaku ez'oluvannyuma obwo bulikubibwa. N'amugamba obwo obwakabaka obulisembayo bulikubibwa. Era nga olaba nti ebigere byali biriko ebbumba n'ekyuma, aya ne kire. N'amugamba nga olaba nti ekyuma tekisobola kukwata ku bbumba, obwakabaka obwo nawo bulyekutulamu, bulikubibwa. Nga olaba ejjinja lyakuba bigere. Ng'ali mulaga walibaawo ejjinja, olwazi lulikuba ebigere, ekibumbe kyonna kirigwa wansi. Kaali kabonero nti obwakabaka obusembayo mu nnaku ez'oluvannyuma, abo abaava oluvannyuma abanaabeerawo ku nsi, walibeerawo olwazi ejjinja lirikuba obwakabaka bwonna bwonna, n'obwasooka bwonna bwe byateeka okuva
bwonna buligwa wansi, buliggwawo, bulikubibwa. Daniel bino nga ge makulu ga buliro kabaka ono nga ali mumulaga nti obwakabaka bwatunuulidde buliggwawo ku nsi, bwalowooza nti byataddewo emirembe egiddako birigoberera ebyo, buli kabaka ne bukoppa. Ali mulaga nti omulembe ogusembayo obwakabaka bulikubibwa era ne buggwawo. N'amugamba obwakabaka obusembayo bulikubibwa. Era olanga Daniel 2:43 n'amugamba nga olaba ebbumba we litasobola kwegatta na byuma, n'amugamba nti walibeerawo okwetabulamu n'ensigo y'abaana b'abantu naye tebalyegatta wamu, tebalibeera kimu. Daniel 2:43. Kati Daniel 2:44 n'amugamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma obwakabaka bwa Katonda obuva mu ggulu bulireetebwa ku nsi era bwo tebulisaanyizibwawo, bulibeerawo emirembe n'emirembe. Kati bino Daniel bye yali amugamba, kino kyali kitegeeza munda mu mmeeme. Buli kigambo kye tusoma mu Bayibuli kigenderera kuwangula mmeeme Solowiina, era kigambibwa ba Solowiina. Kati amakulu agaalimu nti ffe abakulira mu byobuwangwa n'ozaalibwa nga bakubuulira bya buwangwa, bakubuulira bika, okola by'omanyi. Daniel yali amulaga nti ebyo byonna ebyateekebwa mu mutima gw'omuntu, ekiseera kirijja mu nnaku ez'oluvannyuma, ejjinja lirijja, ejjinja eryo ye Kristo, lirikuba byonna ebyatugambibwa birigwa paka ku ttaka. Munda mu mmeeme zaffe birisaanyizibwawo. Nga tokyalowooza ku bya buwangwa, tokyalowooza ku bya kabaka, naye ng'ebyo byakopebwa kuva ku mirembe gy'emabega. Naye mu mmeeme y'omuntu mutima birisaanyizibwawo, ejjinja birisaanyawo, walijja obwakabaka bwa Katonda era bulisaanyawo ate bo tebulisaanyizibwawo. Ekyo Daniel nga kyamugamba mu Daniel 2:44. Kati okirabe nti ebigambo ebyo byamugamba n'olwaleero biramu munda mu ggwe. Ategedde amazima. Okimanyi munda mu ggwe obwakabaka n'obuwangwa by'ensi eno, okimanyi biri mu kkubibwa bwonna ne bisaanyizibwawo, n'oba nga tokyalina kakwate wadde. Nga bw'olaba ekibumbe we kyasaanyizibwawo n'obutundutundu bwakyo obwali bumeese nabwo ne bukyanzibwawo bwonna ne buvaawo, ate ejjinja ne likula ne lifuuka olusozi. Naye jjukira ejjinja eryo lyatemebwa ku lusozi, si na mikono gy'abantu. Daniel yali ayogera ku bikkulirwa nti tegalibeera magezi g'abantu agalireeta ejjinja eryo. Wagamba nti si na mikono gy'abantu, ejjinja eryo okusalibwa ku lusozi yali ategeeza ku bikkulirwa. Nga bw'olaba Yesu yagamba Peetero, ekyo tekikuweereddwa mubiri na musaayi, nga kyategeeza kyakubikkulirwa. Yesu n'agamba awo we wali omusingi gw'ekkanisa ye. Kati olaba nti kikwatagana Daniel kye yalaba mu biseera biri akivunuulira kabaka. Olwo nga bali mu kulaga kabaka enkomerero y'ensi bw'eribeera. Obwakabaka bwe bwali bulowooza nti bulibeerawo emirembe gyonna, nga bali mulaga nti buliggwawo. Emirembe egy'enjawulo, obwakabaka obw'enjawulo, kye kibumbe paati ez'enjawulo zaali zitegeeza obwakabaka obw'enjawulo nti bulisooka bwa waggulu nga walaba omutwe ogw'ekibumbe gwali gwa golodi, naye olaba ebyuma ebyaddako wansi paka ku bigere nga bbumba, kitegeeza amaanyi n'obugumu byagenda bikendera n'omuwendo ku mulembe ogusembayo ne bikubibwa. Y'ensonga lwaki ejjinja lyakuba bigere. Era mu Daniel 2:44 paka 45 Daniel n'agamba kabaka Nebukadneeza n'agamba nti ye Katonda by'ayogera bijja kutuukirira. N'amugamba era ekirooto ekyo Katonda alaze ali mu mulaga ebiribeerawo. Daniel 2:44 paka 45 n'amugamba Katonda ali mu kulaga kabaka Nebukadneeza ebiribeerawo ku nsi, emirembe egy'enjawulo. Kuba kabaka ye yatuniranga obwakabaka bwe ng'amanyi byasalawo, emirembe egiddako bonna baligobereranga ebyo, ng'amanyi bye baligoberera ekiseera kyonna. Era nga bw'olaba nti Nebukadneeza ye yatunuliranga obwakabaka ng'amanyi bugenda kubeerawo emirembe gyonna. Era Nebukadneeza yali amanyi ebintu byonna byasalawo, ali mu kusalawo ebiribeerawo emirembe gyonna. Naye nga Nebukadneeza
Katonda yatandika alaga Daniel Nebukadneza ng'awamba Yerusaalemi. Nga walaba Sitaani ekizikiza kye kijjudde ku nsi. Daniel naye batandika bamulaga kizikiza nga kiwamba ye Nebukadneza okuwamba Yerusaalemi. Naye wano nga Katonda ali mu kulaga Daniel, oyo awambye alikubibwa, obwakabaka bwa Katonda bulikomawo. Olaba revival kubanga Katonda Daniel emu atandika Katonda amulaga Nebukadneza awamba Yerusaalemi. Naye laba ekibumbe kimaliza kimulaga nti obwakabaka bulijja ku nsi obuva mu ggulu tebulisaanyizibwawo, naye buno obuliwo ekibumbe balikikuba kirivaawo, ejjinja lirijja ne likuba obwakabaka obwo. Katonda kye yali ali mu kulaga kabaka ono ng'amulaga wadde awambye Yerusaalemi, naye ekiseera kirijja alisaanyizibwa, obwakabaka obw'emirundi 5 bulisaanyizibwawo. Nga Yesu wayogera n'omukyalo oli ku luzzi, omukyalo oyo ng'akiikirira kkanisa, Yesu n'amugamba walinako abaami 5, naye ng'ekiseera ekyo omukyala talina omwami n'omu. Nga byonna olaba nti byonna bikwatagana n'obwakabaka buli obwogerwako mu 2 Kings 17:26, bassekabaka ekyokubiri 17:26, amawanga 5 nga gateekeddwa mu kifo Isirayiri we yagobeddwa, naye ne balemwa okusinza Katonda waawo. Ne batukuga ne tugende tunoonye kabona ajja atuyigiriza engeri gye basinza kabaka w'ettaka lino. Byonna byali bina kye bitegeeza. Byonna byali bina kye bitegeeza, bantu ba Katonda abalungi. N'olw'ensonga eyo kubajjukira ebintu bya Katonda byakyama. Byakyama byonna byakwekebwa. Naye gwe oweereddwa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda byakwekebwa, ate nga byonna bikwatagana ekigambo kya Katonda kiramu nga bwe kyali bwe kiri era bwe kiriba. Olaba ne Matayo 16:13 paka 18, Yesu ng'agamba Peetero nti ku lwazi luno ekkanisa yange kwezimbiddwa n'enzigi z'amagombe tezijja kuyinza, nga kyategeeza ekyo ekimuweereddwa nga si mubiri na musaayi, kuba Yesu yamugamba ekyo tekikuweereddwa mubiri na musaayi, nga kyategeeza kubikkulirwa. So yali tategeeza Peetero ng'abantu bwe balowooza, yali tategeeza Peetero ng'omuntu nti gwe musingi Kristo kwazimba ekkanisa ye. Yali ategeeza kubikkulirwa. Era n'akiraga ne Daniel nti ejjinja litemebwa ku lusozi si na mikono gy'abantu. Era Yesu n'agamba Peetero ekyo tekikuweereddwa mubiri na musaayi. Ate Katonda n'akikakasa n'ewalala. Olaba nga mu Daniel 7, mu Daniel essula ey'omusanvu, olaba Katonda alaga Daniel ebintu eby'enjawulo, amulaga ebisolo eby'enjawulo, n'amuwa n'okubikkulirwa kwabyo. Era we yamulaga ebisolo eby'enjawulo, kubajjukira Daniel Katonda yamulaga ebisolo by'enjawulo, era n'amugamba ebisolo ebyo nabyamulaze bikiikirira bwakabaka obw'enjawulo. Kubajjukira Daniel 7 ojja kulaba Daniel yasooka n'alaba empologoma, naye ng'empologoma n'ebiwawaatiro eby'empungu. Kati ebiwawaatiro ebyo ate ne bijjibwawo. Kati empologoma n'eyimirira ng'omuntu, era empologoma n'eweebwa omutima ng'ogw'omuntu. Kati empologoma eweebwa omutima ng'ogw'omuntu. Kati waliwo ayinza okugamba oba ekyo kyali kitegeeza ki? Ekyo kyali kitegeeza kabaka yennyini Nebukadneza, kubanga empologoma kabonero akala empologoma n'ebiwawaatiro yali ategeeza kabaka Nebukadneza we yali mu bitiibwa bye nga yasalawo nga w'amaanyi. Naye jjukira mu Daniel essula ey'okuna, kabaka oyo Nebukadneza owa Babilooni, olw'amalala ge agamuleetera okuyimirira waggulu, Katonda n'amukkakkanya n'amufuula ng'ekisolo, n'atandika okukulako ku ye ng'ali ng'empungu, n'atandika okukulako ebyoya ng'ensolo. Era olaba nga mu Daniel 4:16 awo malayika n'ayogera, omutima gwe ne gukyusibwa. Kati omutima gw'okukyusibwa ge makulu gakiri Daniel kye yalaba empologoma n'eggyibwako ebiwawaatiro, olwo akkakkanya malala ga kabaka. Ebiwawaatiro ne bitwalibwa, kubanga empologoma Daniel gye yalaba ebiwawaatiro byagiggyibwako ng'eby'empungu, n'eyimirira ng'omuntu, n'aweebwa omutima ng'ogw'omuntu. Kati ono kabaka Katonda yamukkakkanya n'atandika okweyisa ng'ekisolo, omubiri gwe ne gukulako n'ebyoya ng'empungu, n'omutima gwe ne gukyusibwa.
ne gukyusibwa n'omutima gwe, ne gukyusibwa ne gubanga ogw'ensolo, ate ne gumala ne gumuddizibwa. Kati ge makulu agali mu kirooto kye, empologoma gye yalaba. Era Katonda ye kabaka oyo gwe yakkakkanya n'amuwa omutima ng'ogw'omuntu wa bulijjo, ne gumuddizibwa, amalala ge ne gakkakkana. Y'ensolo eri gye yalaba empologoma n'ekkaka, ebiwaatiro ne bigigibwako. Kuba empologoma ke kabonero aka kabaka, ke kabonero akaali kalaga kale okufuga omufuzi. Kuba empologoma weebeera weekaaba, buli nsolo eri kumpi erina okudduka emanya mu kitundu kino wenzize waliwo nannyiniwo. Ge makulu g'empologoma, lugero, parabo. Kati kino tusobola okikwasaganya ne tulaba Danyeri 7 ne Danyeri 4 ne tutegeera amakulu gaakyo. Ne tulaba nti empologoma yalina ebiwawaatiro ng'empungu ne bitwalibwa, n'eyimirira ng'omuntu. Kitegeeza kabaka Nebukadneza yatuuka n'akkakkanyizibwa n'abanga omuntu wa bulijjo. Era olaba empologoma eno mu Danyeri 7 era etegeeza omutwe guli ogwa golodi mu Danyeri 2. Kati ekibumbe kiri kye yalaba, Danyeri kye yalaba, amakulu gaakyo ekyali kitegeeza obwakabaka obw'enjawulo, ne bino byonna ebisolo Katonda byalaga Danyeri mu Danyeri 7 byonna biina amakulu ge gamu. Katonda yali akakasa amakulu gali mu kibumbe kiri nti ne wano era amakulu gennyini gaakakasa, gakkakkanya, gaali mu kulaga obwakabaka bujja kukka. Kubanga kabaka abadde ow'amaanyi ow'ettendo ne bamukkakkanya n'afuuka ng'omuntu wa bulijjo, n'atandika n'okweyisa ng'ekisolo eky'omu nsiko, olwo amaanyi ge gaba gatwaliddwa, obwakabaka bwe buba bukubiddwa, kuba yasalawo n'ava nga talina kyali. Olwo ye Katonda yali alaga mu ngero ekiribeerawo, abalage nti obwakabaka buli kubibwa, omutwe gulisaanyizibwawo. Kati ensolo Danyeri ze yalaba, amakulu g'ensolo ezo zitegeeza bwakabaka. Ng'era ekibumbe bwe kyali, zaali zitegeeza bwakabaka wa Babilooni nti maaso eyo bulisaanyizibwawo. Kati olw'okuba busaanyizibwawo, y'ensonga lwaki kati Sitaani ayagala kweyisa ng'empologoma, naye nga si mpologoma. Nga wala Peetero 1:5-8 atambula alinga empologoma, naye si wabula alinga empologoma ng'anoonya agw'anaataagulataagula. Nga olaba mu Zabbuli 10:9 alinga empologoma, naye nga si mpologoma. Alinda okubaako oyo gw'asika asule mu katimba ke mu mutego, naye si mpologoma. Wabula empologoma ye Kristo, ye empologoma ya Yuda. Ate ne Kristo muyita empologoma ya Yuda. Tulaba eno Bayibuli gyetandikira, teboogera ku Kristo ng'empologoma ya Yuda, bamuyita omwana gw'endiga. Wabula ate oluvannyuma eno mu kubikkulirwa batandika otulaga nti ye empologoma ya Yuda, ng'amakulu agalimu nti nga tennabeera mpologoma yasooka n'eba n'obuwombeefu n'obukakkamu obw'omwana gw'endiga, n'eryoka esaanira okuweebwa ekitiibwa eky'empologoma. Nga naffe kitulaga tusooke tukakkane ng'omwana gw'endiga obwetowaze, alyoke atuwe obwo obuyinza nga empologoma. Tulina kusooka kubeera mwana gwa ndiga. Kati ojja kulaba nti mu Danyeri 7 tandikirawo nga ku 16 ojje wano paka 18, ojja kulaba nti Danyeri alina Katonda ebintu bye yamulaga, ebisolo 4 eby'enjawulo ebijja okuva mu nsi. Era ojja kulaba nti ebisolo ebyo byonna byali bitegeeza bwakabaka. Ebisolo bino byonna ojja kulaba nti Katonda mu kwolesebwa kwe yagala Danyeri n'ekirooto yali amulaga obwakabaka bw'ensi eno obugenda okufuga ensi okutuuka ku kukomawo kwa Kristo. Nga walaba ekibumbe kiri eno yonna nga golodi nga kijja, kyali kiraga nti obwakabaka bugenda kutandika nga bw'amaanyi nnyo, naye mu nnaku ez'oluvannyuma ezisembayo, abasembayo ab'oluvannyuma, ejjinja lijje likuba obwakabaka obwo nga tekibangawo, libukube mu mitima gy'abantu, mu mmeme z'abantu, busaanewo ng'ekibumbe bwe kyasaanawo. Kati ejjinja eryo eryasalibwa ku lusozi nga si mikono gy'abantu aba ategeeza kubikkulirwa ekitatuweereddwa mubiri na musaayi. Y'ensonga lwaki bino ebintu tosobola bisanga mu theology, tosobola bisanga mu Bible school, simanyi Bible University, tebiriiyo. Ku bino si byamagezi g'abantu, biweebwa oyo
asaanidde okubitegeera era atalina bitegeera. Kati ng'eno message yino kati ntuusemu ngenda kutuuka mu ssaawa emu n'ekitundu nga njogera. Aba atunula butunuzi ku budde n'agamba naye kati bino mba mpulira biki? Sitaani ng'amulimbalimba ng'abivaako ng'adda ku birala. Naye ate oli awuliriza n'omutima gwe, awulira ekigambo kimunyumira. Kuba Daniel, jjukira Daniel yalaba empologoma, ate Daniel n'addamu n'alaba ekisolo ekirala, n'alaba bbeya, n'alaba eddubu nga mu mumwa likutte liina embirizi ssatu. Eddubu mumwa nga liina embirizi ssatu. Kati eddubu lino jjukira empologoma yali ekiikirira omutwe ye Nebukadneeza. Kati paati eyali eddako ng'ovudde ku mutwe gold, paati eyali eddako ku kibumbe kiri yali emikono n'ekifuba. Kati n'ensolo eyaddako Daniel gye yalaba ddubu, n'eddubu nga liina embirizi ssatu mu kamwa kaazo, embirizi. Kati embirizi kyali kitegeeza nti eddubu lino lyali likiikirira ekitundu ekirimu omutima, kuba embirizi ezikuumaana omutima. Kati bino byonna byali lugero nga balaga obwakabaka obw'enjawulo nti omutwe golodi akubiddwa, kati Silver naye ali mu kkubibwa. Kati obwakabaka obw'enjawulo buzze bubeera ku nsi obufuga ku nsi bantu ba Katonda abalungi. Obwakabaka obw'enjawulo buzze bukubibwa. Kati obwakabaka obusembyeyo obufuga ensi eno olwaleero, obwakabaka obusembyeyo kati olwaleero obufuga ensi obuli mu mulembe ogusembayo bwe bwakabaka bw'Abarooma. Obwakabaka bungi obubadde ku nsi, obw'Abaguriisi, obw'Abaani nga bufuga ensi yonna. Kati olwaleero obwakabaka obuliwo bwe bw'Abarooma bwe bufuga ku nsi, bwe bw'Abarooma. Kyova olaba Yesu baamulaga ennusu n'abaga ekifaananyi kyane, bamugamba kya Kayisaali, n'abagamba ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali, ebya Katonda mubiwe Katonda. Kati oyo Kayisaali ye yatuumibwa paapa. Baakyusa bukyusa linnya Siza Kayisaali ne bamutuma Poopu. Era Kayisaali yalina abakiise mu bitundu eby'enjawulo, leero be bayita bakalidinaali. Kati gwe oyinza obutamanya nti obwakabaka obwo bwe bufuga ensi obw'Abarooma, naye obwakabaka obwo bwe bufuga, oyinza okuba kati gwe mu nsi gy'oli n'Abarooma tobalabayo, ne paapa tomulabayo, n'Abakatuliki olaba nga abataliyo ngoga, kati buno bufuga butya ensi? Katusooke tugende ku kirala Daniel kye yalaba. Obwakabaka bwa Roma ngenda bukubulirako. Kati ekisolo ekirala Daniel kye yalaba, n'alaba engo, emitwe ena, ebiwawaatiro bina. Yali ayogera ku bwakabaka. Jjukira waaliwo obwakabaka obwali bufuga ng'obw'Abaroma tebunnaba. Waliwo obwakabaka obwafugibwanga abantu bana, tebwalingamu kabaka omu, bwafugibwanga bajjenero bana. Abazze bagoberera obwakabaka obadde bufuganga ensi yonna. Tumale tutuuke kati mu bw'Abaroma. Kati obwakabaka obwo yenga eyo gye yali ategeeza, kubanga lwaki oyo bwafuganga ensi bwe bwasalangawo ebigobererwa mu nsi yonna. Kati olaba ng'olwaleero obwakabaka obw'Abarooma bwe bufuga ensi yonna bufuga butya? Abo abasoma amateeka eyo mu kooti, balooya n'abalamuzi, byonna by'olaba bakola byonna bagoberera amateeka g'Abarooma. Be baatandika eby'amateeka, omuntu trials, sima eddembe ly'abantu, ebibonerezo, zino zonna endagaano z'olaba sayininga mu contract, kino byonna biva mu Barooma, be baasalawo bwe batyo bafuga ensi. Byonna by'olaba bye baasalawo. Era abo abakimanyi nti Abarooma be bafuga, kyova olaba babeera n'akagambo ako nti Roman reigns. Baba bategeeza Rooma yeri mu kufuga. N'olwaleero ensi yonna efugibwa Rooma. Kyova olaba obulombolombo kati ng'obw'embaga mu nsi yonna bwe bumu. Bonna bambala kiteeteeyi kyeru, bwe bakyusa ne bateekamu ekya siriti oba ekimpi, bonna bo obulombolombo boolaba bonna ku mbaga, ne bagamba wano waliwo best man. Kati gwobeera oli baawo abeera nga ye mugole, naye ne bakugamba waliwo best man, nga bategeeza ku baami bonna bali ku mbaga oyo ye best. Wadde gw'olina omwami wo ne bagamba ono ye best, naye nga gw'okimanyi ono ye mwami wo. Bonna bulombolombo bwa kusinza sitaani, nga gw'omanyi Kristo gw'olina okusembeza ne bagamba waliyo best akusinga oyo gw'olina. Kati buno obulombolombo bwonna Roma bwetyo bwefuga. Kyova olaba mu Basiraamu oba wa bonna bakola embaga n'obulombolombo obwo, oba wa bwe batyo bwe bafuga ensi. Ekizikiza bwe kityo ekifuga ensi. Kati baali boogera ku bwakabaka obufuga ensi eri munda mu ggwe emmeeme. Kati
kino kye tulaba ku ngulu ng'obwa Roma bwe bufuga naye gwe bukufuga gwe kuba naawe okoppa balala nogenda mikolo tugikole wetti kino tukikole wetti bwe butyo bwe bufuga ensi bino byonna byolaba ebyamateeka ekooti biki byonna bo bwe batyo bafuga ensi era bo bakimanyi nti be bafuga ensi bo bakimanyi nti be bafuga ensi be basalawo kino kibeere wano kino kibeere wali kino kikolebwe nkugambye amateeka gonna g'olaba mu makooti balooya balamuzi enteekateeka zonna Abaroma be basalawo ensi yonna negoberera obulombolombo bwonna bw'olaba buli ku nsi gwe tojja kubuuza lwaki abasiraamu essala yabwe enkulu eri Lwakutaano ate n'abalokole overnight ya Lwakutaano n'abagenda mu lumbeera batandika Lwakutaano ekiro n'abayindi mu bulombolombo era Lwakutaano kiro n'abakola ebyobuwangwa era ku wiikendi kiro gwe tojja kubuuza wabula bo be baseetinga ensi eno weetambula Pawulo kyava ayogera Bakolinsi 2:4 Katonda w'omulembe guno ng'ategeeza Sitaani ow'ekizikiza ekizikiza bwe kityo ekikutte ku nsi bwe bwakabaka obwo kati ejjinja we lijja ye Kristo bwasaanyaawo Daniel kye yali annyonnyola kabaka nti obwakabaka nnaku ez'oluvannyuma ejjinja lirijja lirisaanyawo obwakabaka si ba mulembe guno gwokka wabula kino ekigambo kya mirembe gyonna nti ejjinja ligenda kusaanyawo munda mu mutima gw'omuntu oyakkiriza si mu buli omu oyakkiriza wano ku nsi n'olaba nga obwakabaka obuli mu kufuga Abaroma bafuga kino naye munda mu oyakkiriza ejjinja eryo Kristo agenda kubetenta ekibumba ekyo munda mu mutima gw'omuntu mu mmeeme eyo kisaanewo Kristo atandika okukula mu ffe lwaki twogera ebigambo bino gwali mu kukula mu mwoyo osaanidde okubimanya osobole okwetegeera ekigenda maaso munda mu ggwe olwo otandika okulaba kiri Yesu kye yagamba mu Yokaana 9:39 n'agamba zo olw'omusango bamuzibe balabe abalaba bafuuke bamuzibe kati gwe gy'oyongera okukula mu mwoyo akaseera katuuka otegeera ebigambo bino era w'obitegeera mu ggwe n'otandika okwewuunya ensi olwo otandise okulaba ate abalaba bafuuke bamuzibe kyova olaba mu Daniel 7:22 amubuulira n'amugamba okutuusa ennaku ezo zonna ez'oluvannyuma n'amugamba mu nnaku ezo zonna ez'oluvannyuma abaweereza ba Mukama bagenda kutwala obwakabaka bagenda butwala obwakabaka kati mu mutima gy'abo abanoonya amazima ekibumba obwakabaka obwo bwava emabega yonna buli mu kkubibwa mu mitima gy'abo abakkiriza amazima si bwa buli omu naye obwakabaka obwo buzze bufuga emirembe gy'enjawulo emirembe n'emirembe nga wowulira abantu we boogera nze ndi muzzukulu wa gundi mutabani wa gundi mu luggya lwa gundi bali mu kujuliriza nti kuviira ddala ku Nebukadneeza ne Falaawo be bamu kye bali mu kujuliriza kuba we gwajuliriza jjajjaawe naye yajuliza abaasooka n'abalala kati ebyo byonna ebyava emabega kye kibumba ekiri mu kkubibwa munda mu mutima gwo gwategedde amazima kati ekigambo kya Katonda kiramu kati ye Sitaani kwe kuleeta okubuzaabuza n'owulira nga bagamba Daniel ekibumbe kye yalaba oba kitegeeza Amerika oba kitegeeza nsi bweti oba kitegeeza mukulembeze ekigambo kya Katonda kiramu nga bwe kyali bwe kiri era bwe kiriba kyali kiramu okuva ku ntandikwa kiramu olwaleero ate kigenda kuba kiramu n'okutuuka ku nkomerero era bino gwabitegedde njagala kuwulira nti eggulu lyonna lisanyufu ne Daniel waali atunula waati n'ategeera nti ekyama kino kizuuliddwa n'ab'emabega kye baategeera era ye Daniel bino yabikuumanga mu mutima gwe n'abikuumanga n'amanya Katonda agenda biraga n'abaweereza ab'enjawulo mu mirembe egy'enjawulo era Daniel ye yamanya pattern kyova olaba Joshua wuliriza nnyo wano olaba Joshua soma ekitabo kya Joshua 22:28 Joshua ayogera n'agamba bajja tugamba oba emirembe gyonna gijja kugambibwa eginajja mu maaso nti tuddemu twogere tulage abantu pattern eyo pattern ng'ayogera ku pattern eyo eya Mukama ng'agamba eyo bajjajjaffe gye baakola si lwa biweebwayo si lwa ssaddaaka naye ebeere omujulizi wakati waffe nabo kati ffe bino bye twogera bwe bujulizi wakati wa bo Daniel n'abalala naffe abaliwo ku mulembe guno buno bujulizi ekyo Mukama kye yalaga Joshua soma Joshua
22:28. Joshua we yategeera ebyama bino ebyabali abaamusooka n'ategeera ekitegeeza wootegeera patani yennyini buba bujulizi eri ffe abaliwo ne bali abaatusookawo nti ffenna kye tutegedde kye kimu. Kyekyo Joshua kye yategeera mu Joshua 22:28. Kati eyo patani ekigambo kya Katonda nga wolaba we tutegedde nti era Daniel naye baamulaga jjinja nga lwe lwazi ye Kristo. Kati Kristo ajja ku mulembe gwaffe n'agamba nze lwazi, nze jjinja. Ne Daniel w'omusanga ajja kubuulira nti lyali jjinja lyakuba Goliyaasi. Ye yalina kukkiriza era naye ategeere wammali ejjinja. Ne Daniel yalaba jjinja. Dawudi jjinja ne likuba Goliyaasi. Kristo n'agamba nze lwazi, nze jjinja eryo ery'oku nsonda. Abazimbire beebalama. Abazimbi be bano boolaba ababuulizi bannaddiini be baali basuubira okubanga be bagenda okukozesebwa mu kuzimba obwakabaka bwa Katonda, okuzimba Kristo akule mu ggwe, nga be baali balina okuzimba naye ate ejjinja lye beebalama ye Kristo. Y'ensonga lwaki bingi tebaabitugamba era tebaabimanya, kubanga Kristo baamwebalama nga banoonya byansi. Era bino ebigambo bye twogera, bw'oba onoonya kyamagero, onoonya solutioni, oli mu kusaba onyeenya mutwe waati oli mu kutula, bino ebigambo bigenda kuyitako. Bino byabo abagala okukula mu mwoyo bakwatagane n'eggulu, bategere Daniel kye yamanya, Dawudi kye yamanya, Ezekieri kye yamanya, nga ffenna kye kimu, ne Abrahamu kye yamanya, ffenna nga kye kitugatta nga kye kigambo kya Katonda, nga kiramu nga bwe kyagambibwa Daniel ne Ezekieri, n'olwaleero kye kimu. Naffe twogera ku kukula mu mwoyo, Kristo akule mu ffe. Nga patani eyo baagitegera, naffe tugitegedde. Nga byonna ebyakolebwa mu Bayibuli byali birina kye biraga. Mujjukire abaana ba Isirayiri, Katonda n'abagamba okukola embaga ez'enjawulo. Mujjukire embaga ey'ensiisira, n'abagamba bazimbe mu ddungu nga basimba emiti ena, waggulu ne bateekayo olugoye obanga essuuka ne basula omwo. Nga si nnyumba ngumu, naye nga Katonda ali mu bbalaga, bategere nti ekiseera kirijja alijja munda mu ffe ennyumba ezitali za lubeerera. Era kyali kiranga Kristo. Y'ensonga lwaki we mutuuka mu ggulu wagenda kubaawo essanyu ery'amaanyi ng'onaanyumya ebikwatagana n'ono. Abaana ba Isirayiri banyumye bagambe twali mu ddungu n'atugala tuzimbe ennyumba ezitali za lubeerera. Ffe tubabuulire nti ku mulembe gwaffe yajja munda mu ffe nga ffe bibyabi, naye nga naffe tuli nnyumba ezitali za lubeerera, nga mubiri ogutali gwa lubeerera, nga bye twogera nga bikwataganira ddala. Tuboogere ne Daniel atubuulire ku kirooto ekyo Katonda kye yamulaga n'okuvuunula. Tumubuulire munnaye naffe ku mulembe gwaffe twayinanga be bayitanga bakabaka, nga musota maaso mwogi nga Falaawo, naye byonna byakubibwa mu mutima gwaffe ne biggwawo. Daniel akubuulire nakiraba, ejjinja lyakuba ekibumbe, naye mu nnaku ez'oluvannyuma ne kisaanawo. Olwo nga bakabaka ba Nebukadneeza bali mu muliro, naye ng'ekigambo ne mu muliro gye bali nga bongera kakasa mazima ekigambo kya Katonda kiramu nga bwe kyali era bwe kiriba. Nga buli gw'osisinkana yenna, oba osinkanye Abrahamu, oba osinkanye Jacob ne Esawu, nga byonna bikwatagana nga bye bimu. Bantu ba Katonda abalungi. Y'ensonga lwaki group tugiyita Christ Revelation era tugiyita spiritual growth. Group egenderera kukula mu mwoyo. Teri kigendererwa kirala kyonna. Si kubotola nti mu kitundu ky'egindi tube nga ffe tumanyiddwa nga obuuza mu gindi. Twogera ku Kristo. Tetulina musajja w'amaanyi gwe twogerako nti jangu olaba omusajja wa Katonda, oba obuweereza bw'egindi, oba kyaki y'egindi. Yeggwe yeekaalu ya Mukama. Teekateeka lunaku lw'ogenda kuyimirira mu maaso ge lw'oba olowoozaako mu kaseera kano. Kristo mu ggwe y'anaalabisibwa. Ky'oba olowoozaako kati ekirala kyonna ky'olowoozaako, Sitaani ali mu kutwala mutima gwo ku bintu ebirala, akujje mu kwetunuulira ggwe kikyoli. Kristo alina okukula mu ffe tutuuke. Olaba nga ekiri mu Befeso 4:13, tugenda kutuuka mu bumu obw'okukkiriza. Daniel kye yakkiriza naffe kye tumanyi, ne Abrahamu ne Jacobo n'abalala bonna, tutuuke mu bumu obw'okumanya omwana wa Katonda. Ng'oli olwazi lwe yamanya, ne Daniel lwe yamanya, ne Dawudi naffe lwe tumanyi, olwo obumu obwo bwonna tuli unity in faith, unity in the knowledge of the Son of God, nga ffenna tuli mu kugattibwa mu kumanya okwo.
era twongere okuba abajulizi ti ekigambo kye nga bwe kyali bwe kiri era we kiriba. Era onaagenda okusinkana Joshua nga olaba Joshua 22 22:28 ye Joshua ng'akubulira nti yakimanya ti ebigambo ebyo tuli bitegeera alibeera mujulizi wakati waffe n'abaweereza abaatusooka ng'ekigambo ekyo muffe ye mujulizi. Era abantu ba Katonda abalungi okomawo kwa Kristo okujjula mu ffe ali mu kusaanyaawo obwakabaka obufuga ensi eno obw'Abarooma, ali mu busaanyaawo obulombolombo bw'ensi eno. Bino byonna bya lugero naye nga byogera ku kiri munda mu mmeeme, si eno ensi gye tulaba. Bya lugero naye nga Katonda bye yakozesa tusobole okutegeera ebiri munda mu ffe. Ejjinja lyakuba bigere, ekibumbe kyonna ne kisaanyaawo. Kati ebigere, Kristo atulaga nti ebigere mu bigere byaffe atuwadde enjiri ey'emirembe kubika bigere, era ye n'anaaza bigere. Kati ebigere nga bye bikiikirira enjiri ebuulirwa. Kati ejjinja lyakuba bigere, Kristo akyusa njiri, njigiriza. Kyova olaba ye Yokaana yakimanya mu bbaluwa ya Yokaana ey'okubiri olusooka, bbaluwa ya Yokaana ey'okubiri olunya olusooka. Soma bbaluwa ya Yokaana ey'okubiri olunya olusooka, bbaluwa ya Yokaana ey'okubiri essuula esooka olunya olw'omwenda. Yokaana n'amanya nti oyo yenna atalina njigiriza ya Kristo talina Katonda. Ekyo ye n'akimanya nti oyo yenna, bbaluwa ya Yokaana ey'okubiri essuula esooka olunya olw'omwenda, oyo yenna atalina njigiriza ya Kristo talina Katonda. Ekibumbe kyakuba bigere, ebigere bikiikirira enjigiriza. Kristo kyova ebigere byaffe byatuwa engatto ey'enjiri ey'emirembe, era ye bwe yajja yanaaza bigere. Ekigambo ekibuulirwa enjiri ebuulirwa gy'anaazaamu ettaka, gy'anaazaamu ettaka. Ate ffe yeetugatta n'ensi. Bantu ba Katonda abalungi, ffe yeetugatta n'ensi. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, kyova olaba Mukama ayogera osomanga Peetero ekyokubiri soma 3 tandikira ku 2. Peetero 2 Peter chapter 3 verse 2 tandikira awo ogende paka nga ku verse 5-7. 2 Peter chapter 3 verse 2 ogende paka. Ojja kulaba yali ayogera ng'agamba tutunuulire nnyo ebyo bye yayogera ng'ayita mu bannabbi. Mukama waffe n'etteeka lye yatuwa n'agamba, olaba Peetero ekyokubiri 3 olwokusatu n'olwokuna, n'agamba abo abasaaga, abaseka, abanyooma bagenda kujja nga boogera ti ebisuubizo Katonda mu bye yayogera biriwa, nga tajja, nga tatuuka. Boogere nga bagamba nti buli lunaku abantu bafa, abantu batambula, ensi era buli kimu kigenda nga bwe kiri. Naye Peetero ekyokubiri 3 olwokutaano wakulaga nti bajja kuba bakyogera mu butamanya, naye nga tebamanyi okusaanawo kw'ensi kusembedde, ng'ensi bwe yasaanawo n'amazzi. Bino byenjogera bisomeko mu Peetero ekyokubiri 3 soma kuva ku lwokubiri n'otuukanga ku lw'omusanvu. Bantu ba Katonda abalungi, lwaki twogedde ebigambo bino? Mukula mu mwoyo gy'okoma okukula n'okumanya, nga wolaba Pawulo bwe yayogera Bakolinsi ekisooka 13 n'agamba ekyo kye tumanyiiko mu kitundu ekijjudde bwe kijja ne tumanya ekijjudde, eky'ekitundu kigenda kuvaawo. Kati Mukama ali mu tumanyisa ekijjudde kuba Kristo ali mu kukula mu bujjuvu bwe mu ffe. Ate Kristo gy'akoma okukula, naffe gye tukoma okumanya ebyo ye by'amanyi naffe bye tuba tutegeera, kuba gy'akoma okukula mu bujjuvu bwe agenda kubanga by'amanyi naffe bye tumanyi, nga ye mu ffe y'aliwo nga ffe tetukyaliwo. Ate nga bye twogerako, twogera ku Kristo ate twongera kwetegeera ffe ki kye tuli. Gwe oli mu kwetegeera ki ky'oli munda. Bakolinsi ekisooka 13 olw'12. Byonna bye twogerako bikuleetera kwemanya ggwe nga Katonda bw'akumanyi, nga w'omanyiddwa Katonda, nga tuteekebwateekebwa okuweebwa obusika, nga Kristo akuze mu bujjuvu bwe. Eno epaati esooka ku by'okukula mu mwoyo. Tujja kukomawo ne mu paati ey'okubiri. Mwebale kuwuliriza, Mukama abawe omukisa.